ate tetunalabayo sayini ya nkuba kutonya fe awo tusimbulira olunaku okwongera okuwuliriza stories z'abantu ziri very inspiring. But before that, kansoke ntumireko Smaya Naluoga, it's your birthday today. Simon Peter, Shaban Mpima, Regina Lunyolo, happy birthday. Niwabawo Mwanika Isma, Isaac Chirunda, Zimula Eid, Sitna Wagaba Mbawa, happy birthday to you too. Henry Bajor Bonjereire, yes, happy birthday. And we wish you all the best on this your special day. Mwebale nnyo okutoyingako nze Farida Nakaziwa mwasiza mutya. Okay, waliwo omusajja muzungu si wawano yagamba nti bw'olabanga embeera ekubijjiridde tukyalina kyamaanyi ky'oyinza gikyusaako. The best you can do is kufuna obuvumu gwe weekyuse olabe engeri gy'oweŋŋanga embeera eyo. Y'emboozi y'omuntu gwe tulina olwaleero, he's visually impaired. Talaba yayita mu bizibu bingi omuli ne kitaawe okumwegaana, but he is strong. N'asoma kati mukugu mu psychology, musajja abudaabuda bantu mu bintu ebyo eby'obwongo, ate musajja muyimbi ajja tuwamu akapela mu maaso eyo as we go. Njogera ne Isa Kajiri. Nkwaniriza nnyo, salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sanyusa okulaba. Nangu kusanga munnange. Kyebaleko. Kale nammwe mwebale kuweereza. Kati tolina kyondabamu wadde. Nedda. Olira ddoboozi. Mpulira ddoboozi. Kyagenda mpola mpola nga kikula. Kyagenda mpola nga kikula. Kyajja lumu nga lwa mugaso. Kyajja lumu naye ne kisigala nga kikula. Ng'era obulwadde bwe bujja ne busigala nga bukola ki? Nga bukula. So nakyo kyajja lumu tujja gamba naye ne kisigala nga kikola ki? Nga kikula mpola mpola paka oba oli awo ekyatuuka ku stage gy'oyinza ogamba nti muzibu ddala. Bagamba tekikyasobola kukyuka. Tekikyasoboka kukyuka okuggyako oba oli awo gye tunaagenda n'emboozi yaffe tomanya wayinza okubeera yalina endowooza ye ng'esobola okubaako kyekola. Okomaze nakyo bbanga ki? Bbanga lyo ddene ddala, emyaka giwerera ddala wansi wa 2, giwerera ddala 2 yes okugamba because nakifuna nkyali muto ddala. Myaka approximately ndowooza 6-7 awo. Most so because yali nursery age, mu myaka gya nursery awo egityo. Okay, bakuzaala wa Isa. Isa abatuwuliriza nsanyusa okuba nti ndi ne mukyala Farida ku NTV kyemmanyi abatulaba mutulaba era nsanyusa nnyo okuba nti gye muli. Amanya gange nga bwagambye Kajiri Isa nga ndi musajja mukugu wa bwongo, doctor psychologist. Kyokka ate sometimes musajja muyimbi era nga bwabagambye nga nze Jan Lion music consultant. Gwe Jan? Nze Jan Lion. Lwaki? Oli mpologoma? Lion mwattu si eri empologoma naye Lion eri abbreviation literally informed artist now. Lwakuba nti mu kulironda nasalawo neekuuse ku kintu ekimanyiddwa. Isa togenda kumbeera mwangu. Ogambye Lion? Jan kitegeeza? Jan kitegeeza judge and not. Nti bw'owuliriza gwali eyo bye twogera nobe byengenda okwogera. Judging obalamula gwe namula nga bw'onooyagala naye baako by'onootinga. Nti wadde musajja yayogera bwati naye yayogera kano. Kati musically bwe nnyimba beera eyo ng'onootinga. Manya tuyimba banootinga bajajinga. Naye bw'oba ojajinga bakola kaki b'onootinga down. That's why neya Jan Lion. Literally informed artist now omuyimbi abugumyeeko. Omaze mbanga kingo oyina obuyimba bumeka? Obuyimba bwo mperezaako ddala obuyimba nga okugeza nga 10 awe ntyo ne bwankubadde nti akapya kembadde ntambudde nako ke bayita emu naye ate nga kyannaku nnyo oba oli awo nti nwe naviira ku discussion yaffe oba oli awo nja kuba nfunye essanyu nti sinnabafunayo ka video. Ka video jja kafuna. Naye nga sinaba nagenda mu kyatuleeza. Soko tukubeyo ka sample olunaku lutandike bulungi. Mukapya konna k'oyagala. Konna kenjagala. Ngenda kukuba waliwo akayimba kessireka mabega. Naye nga namala okkakuba oli abatuuze nga bakawulidde nja kuwa ka sample n'akapya. Naye kali kessaagala kuleka mabega kagamba si bwe kiri nga bwe mukiteeka si bwe kiba olusi bwe kiteekwa bana bagamba nti obulema butesobola disability not inability si bwe kiri nga bwe mukiteeka olusi bwe kiteekwa bana bagamba nti obuzibe butesobola disability not inability.
oyina eddoboozi Jan. Eh. Kati nkuyita ki Isa oba Jan? Kati yonna luyagala kubanga gonna gange ate gonna twagala bagategeera abali abatuwuliriza. Okay. Naye nga nze Jan Line, the music consultant, disability is not inability okuva mu Sinlight Entertainment aka Kajiri Isa. Okay. Yes. So okuziba amaaso ogambe kwatandika okyali. Okuziba amaaso kwatandika nga nkyali mwana muto ddala. Ngira bwe wakula ne maama ne taata. Saakula na maama na taata. Nkuze ne bajjajja bange abalungi abakyala abaagalwa awiikireka benkuze nabo. So naye nga saakula na maama na taata newankubadde gye bali. Of course maama mu kutegeera okwange ng'ebitonotono mwana byayinza okumanyako oyinza obutamanya details abakulu okujjako nga naawe oli mu time yo. So kati naye nze mu kutegeera okwange kyemmanyi nti nagenda okutegeera nga baseparate nze nga tebakyali waki wamu ne taata. Kati ku nsonga ABCD lwaki baayawukana nze naawe mbadde sinnafuna buvumu oba oliawo butuuze omu ku bo kubaako inquiry naye nga kiina in fact nkirowoozaako in future inshallah. Yes. So ne bakuteeka ewa jjajja. Kugamba nagenda okwesanga because okutegeera okwange nga ndi ne baani bajjajja bange. Kati nteeka yange ye wabajjajja gyesinza kumanya nnyo naye nga nagenda okutegeera nga ndi nabo kiba kitegeeza nina authority oba moral authority egamba nti benkuze nabo era benkuze naba. Yes. Naye nga bali wamala n'obategeera. Yes, definitely namala ne bategeera kubanga jjajja baakola nnyo of course okuba nti bammanyisa oba mbategeera. Era bamanyi nti maama nzaala mukyala Margaret mukyala Margaret Nalwama awe atudde wano ekyebando. Yes, then n'omwami gwe bayita Moses Mpima ali awo mu Kitezi Mperero side zaawo. Yes, naye nga bajjajja benkuze nabo abambeereddewo ku Z okuva ku epaka ku Z beekireka omukyala Joweria Namugambe kussa ne maama we yeri babiri oba oliawo nga tunaabalabako mu kafaananyi abo bazaala ni maama taata. Kakati abo bali ku side ya taata bazaala taata. Okay, wazaalibwa omwana mulamu bulungi. Yes, kituufu nnyo. Well, nze mu njogere yange nkitwala bwentyo nti nazaalibwa ndaba newankubadde oba oliawo bwe nagenda ate mu masomero g'abamuzibe nentegeera nti nali siraba. Nnyo mu kuzaalibwa ne wano mu kukulakula myaka 2, 3, 4. Yes, nga kyentegeeza kyeki nti nazaalibwa eriiso limu nga lyerikola ki lyeriraba era nga nsoma ne mu nasali nga nsoma bulungi. So naye eddala terikola ki teriraba nga lyalwala ddi ensenke. Kati kiba kitegeeza nti nze mu ndabe yange by the time nali ndaba effective ne bw'otambula kati olimu omusanga n'eriiso limu ajja kugamba nti nki ndaba naye ate bw'ogenda mu ssomero g'abamuzibe completely ojja kumanya nti tokola ki tolaba olw'ensonga nti naawe obeera ne category gye bakuteekamu ey'abatalaba eya B3 wadde erimu liri fine 100%. Obeera mu B3 category eyo eyaba basobola okukozesa peeni naye nga bakozesa large print oba oli awo oluusi. Yes, kakati lwakuba nti society tutegeera nnyo nti omuntu atalaba yatalabira ki ddala. Ate eri mu masomero ge bayita B1 so obeera mu category kati naye nga nazaalibwa ndaba kubanga nali nkola ki nsobola okwetambuza okusoma mu nasale biki bwe bityo. Kati all over the sudden oba obulamu gye bwagenda maaso kwekanga nga oba oliawo neritandika okukola ki okugenda lityo mpola mpola. Okay. Yes. So ku myaka 6 bw'ogambye. Yes, approximately ndoza ku myaka 6 roughly 7 kati n'olyogambye eryalina ensenke tebajjanjaba. No, eryalina ensenke history ebwe byafaayo bindaga okusinziira ku bakadde mbeera nabo nti mu kaseera kwe bantwalira mu ddwaliro ku tender age babagamba nti ensenke yali eridde ki emunye nga oba oliawo yali ekumazeeko bbanga ki kati awo kisinza kumanya kubanga tebakuzaala nayo, right? No, yo banzaala nayo okusinziira ku information. Okay. Ndaga nti bakola ki yo banzaala nayo. Nejjango redde eri severe. Nejjango redde likola ki erirya. So kati ba medical personnel ne babaga nti ensenke likoze ekiridde nayo oboli awo nagenda maaso nga nkula nasobola okutegeera nti ndowooza kyali kisinziro kyali kiva capacity oboli awo basoma gye balina by the time ate ng'oboli awo bakadde bange baali tebasobola kubeera na busobozi oboli awo kunnyongera nnyo okuntwala wala oboli awo kulekola ki kulinoonyerezaako naye ng'oboli awo lyandibadde likola ki jjukira ensenke gyekoma okubaako gyekoma okulya n'okukula n'okubecoming a problem. Kati eryokubiri lyo lirwala ddi? Kakati eryokubiri mu time eyo eya myaka 6-7 awo
of course nalyo welikola welifunira problem because nelise lyokubiri ddyo waliwo senga wange mu kwagala okukola okubaako byantangira okukola by accident n'akasuka ka piece of charcoal akanda akafumba nekakola no of course gebazikizaago yes kati nali nina va ku ssomero excitement ogimanyi abaana bato bakutumye genda awo wali oleeta enku tufumbe ekyayi so bakulu bange bantumye waliwo omukulu wange of course nga abeera kitange bamuyita Isma nekkulu be bakola ki be bantuma tegendisa genda oleeta obuku tukole ki tufumbe kakyayi wano so ngenda kubipipa ninnya omanyi abaana bato goyaga nnyo okuwalampa so ate oli senga wange atudde wali aluka mukeeka gaba kuyisa vaayo ku bipipo jagwa kakati nga bw'omanyi era ali yampuliriza senses Katonda yazikola nga zirina okubeera balanced kati mu buli ngeri yonna bwe yaŋŋamba vaayo naye namutunuuliza lino likola ki eriraba definitely tosobola mutunuuliza litakola ki litalaba kati bambi bwakwata akantu akasuke mu ngeri y'okuntiisa nekakuba terikola ki eriraba kubanga era chances zaali ntono nze okugamba nti kantekeyo lino eritalaba because oba olina okukalaba ifenewo nga kajja so kamaliza nkafumisa eriri erikola ki eriraba so nalyo nerifiira neriyiika lyayika there and then because jukira kafumita eyeball so you can imagine osobola okutebereza embeera ey'olumi eyali awo yeah so nembeera mu ddwaliro ly'emmenga bwebali kuba immediately nelitandikirawo bali atandika kutiyaringa of course yes yatandika mpola ne bagamba terijja kusobola yatandika kutiyaringa of course mu kutiyaringa okwo okusinzira ku mukugu mwegambira nti amazzi agakuuma emunye mwegakola ki mwegayiikira ekyo nno nekitegeeza nti emunye eyo nzibu yakola ki yakuwa lipeeya newankubadde mweriri era ogalaba mwegalira gakola ki kati lyandibanga lyerino because nze personally I think bw'otunuulira ku size yaago bwenga halaba you could even detect that dino deneko okusinga kuli so kati ekyo nekikulaga nti of course omusawa yatugamba nti dino lyo amanzi gakoze eki gayisa kati chances zazo zalyo neziba nga zikendedde yes tezaggwawo zakendeera kati mu kukendeera kwazo ate natatuleka optimistic natatuwa ssuubi nti oba oliawo lina chance ekola ki etereera yes okusinzira naye nga zaaliyo later on mugenda okwetegereza zaaliyo nze okusinzira nze kunze later on bwe nagenda okubanga because jukira bwe nagenda masomero g'abamuzibe nga bwe tujja okukiraba walingawo dokita bamuyita Dr. Keith yejjanga n'akebera abantu kakati nga nina mikwano gyange nga bo balina amaaso gaabwe ng'emmunye tezikola ki teziriimu kakati awo nomanya nti munaye emmunye tezikola ki teziriimu gwe chances zo zero abamu nga bali ku artificial eyeballs kati nze nga gange ndaba gakola ki gaggulawo ga opening so kan dokita gamba bw'oba ng'olina ng'olabamu ng'ojja kati nze bambi naliyo ng'omuto nga bw'onteeka tooki ku maaso mpulira ekita feeling that light that heat kati ngenga the heat jempita naye nga togiraba kati gwe ngolowooza olaba aze ndowooza ndaba so kakati era nga kiconfusing nnyo n'abantu be nabeeranga nabo ng'oli ateekako tooki nangamba iso olaba kunzi because mpulira heat kati ne dokita bwe yayitanga abantu bwe batu ng'onaawe ngende ate munaye ani atayagala kukola ki kulaba musajja ng'aleeta tooki nga nkubamu nga ngamba olaba kunze olwa hiti eri naye ndowooza ng'omukugu ye yakikola ki yakimanya teyagamba asomako wano teyagamba because definitely yali amanyi situukaawo era amanyi era siri ku level yakusoma naye kati ndowooza ye yamanya nti hiti yenkola ki yenconfusinga kati nagamba kale genda nja kuleeta lisiti nkima abo abaana bagenda ku operation neninda lisiti nava esoroti nga sibadde nga ku lisiti ate ng'ekyo kyabangawo emirundi n'emirundi paka nange wenakimanya nti esoroti wali ogenze kukola ki esoroti kakati esoroti gye ntandikira okusoma gye nasomera P1 paka senior 4 olwo oli wani wasenga oli yes era nga ndi wabajjajja bange gyenva gyenkulidde ekireka mwajja buzi later no ekireka yennyini yewabajjajja bange wennyini ekireka eyo kati anti wali gambe nti maama yabeera wa Kyebando ate oli taata abeera edisides empere naye nga jjajja ono yabeera eno kireka
ati wenkubuliza esoroti wali oliwani esoroti nalinga ku ssomero lye bayita St Francis Madira School for the Blind era esoroti eyo saabanga wa muntu nabanga mu Kisulo nga nva eno Buganda nengende Teso. Wagenda mu Kisulo ku myaka emeka? Nagenda mu Kisulo P1. P1. Okay. Yes. Bakutwala kuba ali wetaaga essomero. Yes, definitely. Abalina obulemu. Aha. Atenga balifunyeeyo era nga bwenkunyimiza story because era balifunyeeyo okusinzira ku nga omanyi nti ebiseera ebyo amasomero even ne kakati naye no katete kale naye nga ebiseera by'amasomero g'abamuzibe tewali era nga essomero boolyawo eririwo eri abamuzibe bokka mu East Africa lyeryo Madira School for the Blind. Kati notekako eno yiganga teganga yali ya primary nga ate na annex kati agasinga gali annex njogera ku annex ampuliriza banjogera ku masomero ago nga lyabalaba naye nga mulimu n'abaki ne bamuzibe oba n'abalema nga mwebali omwo naye kati bamuzibe bokka diri soroti. Okay. So bwewaddayo okusoma nga neliri lifudo tokyalabirako ddala embeera yali kati awo ngenze nga muzibe kubanga dino we lifa bwe lityo mu ngeri ya accident bwetyo ne lifa nembeerawo of course nga omanyi nga tewali knowledge tewali information bajjajja tebamanyi ki masomero nembeerawo I think about emyaka ng'ebiri awo I think ebiri oba esatu nga tosoma nga sisoma so kati walingawo embeera eyo tebereza banne bagenze ku ssomero bonna bakuleseewo ewaka osigala waawo ojjukira oli yange oli mwana muto oyagala okuzannya kakati embeera eyo ey'obuyini kuba nti weebowa kubanga kati omanyi bwe nabeereranga omuto nga bino ebyobuzibu kujja abakole ki abayombezi njagenda nga nkaaba badde manyi ng'obakuba bonna. Of course era kati wabangawo tugeze ayagala okugamba onisa tala bakamuzanyise kamukube atana nga sebo bamanyi kati bano bo babeeranga nange bamanyi nti isa wono omukube ajja kugoba paka nakukwata nga omukuba nga nziruka sebo naye bakuba nti ekirungi kye bayita mobility oba obukugu bw'okuba nti okwata ekifo kyaviira ddala mu buto nti ng'ekifo kyenduddemu nkikwata mu bwongo nenkimanya maapu yaayo watambuzanga experience definitely kati nga nziruka emiti gya ffene nga gyonna ngisala kati gwe bagambye mbu emizibe nga toyinza kukkiriza kubanga ondabye nziruka bajja singa manyiiwo era ndowooza abaana basinga bali balowooza olaba kati nga wategerera nti sira bw'olyawo nga tuvuddeko eka nga tulina gye tugenda tugeze ku luzza eyo mbagoberera awo nga wajja kalubamu baba balina okunkwata kubanga nga simanyidde eyo naye nga tesaagala bandeke wakasebo ndokwata kadumala ntulumba emirimu wagikolanga ng'omwana ali kugambanga nze nga sikifanako ndaba mbeera ya bulijjo kati ku makyanga bagenda okusoma ngaoyongobera awo wabeera tabbu because kati tolina kolaki kulina gwakuzanya naye awo bulamu ne bukalubamu so ndowooza nti awo wekyayisinga ng'okunyigira ennyo ukyasinga nkunyigira naye bambi tebandekerera mikono gyange bannanseera bonna be nazannyanga n'abasemanda nga tebandekerera kati ndowooza bo bambi nga bamanyi of course ndowooza dabandekera kati okugeza omupiira nga bwe basamba akapiira nange nina okubeerako ssebo nga sibikiriza byakundeka bbali kati nga bwe kye bakola bagamba buyisa abeera mu ggoolo nga bagamba mbeera ziyitawo buyisi anti no nga ndowooza kinga ekigendererwa kyabwe bamanyi nti bo bajja kulwana eno mu strike zaabwe tegukutuukako eri so kati bati nga bamanyi nti wadde njagala naye nga sobola kukola ki kusala nga nyinza obutasobola n'okusamba amayinja kuteeka mu ggoolo oleme kubeera left out so nga baga kati gwebeera awo ki mu ggoolo mpozi bino ebyokuzannya kati diimula n'osamba n'oli nasaba bwe bityo nga wegugende nga bagunoonya baguleeta so naye nga bweba bagenda tebagamba isa tugende ffenna jjajja isa mutuwe tugende ffenna okugenda jjajja yagana ku ssomero jjajja yagana buganyi ng'akutiisa ebiyinza okubeera mu kkubo anti kakati ekyessomero awo definitely yejejja ndowooza of course mu kaseera ako era yamanyirawo nti nali sisobola nali sijja kusina kubanga yali akimanyi sobola kuwandiika ate nga yejjukira mu ntegeera ye okusoma kirina kubeera directly ng'osobola okukola ki okuwandiika ne peni n'ekitabo kati ng'akimanyi bulungi sibikola ki kati no extra knowledge ey'okulowooza nti okusoma kuyinza okuba beyond okuwandiika tugeze just omwana ne wabeera mu class na receiving communication oba ne language kati so nga direct communication yakutegeera nti okusoma kitegeeza ki kuwandiika kati nga mukazi otakimanyi sibikola ki sibisobola
so era nga alaba nti kyakola kyakumala budde myaka 2 ng'otudde so lwani amuconvincing akunoonyeza essomero mwatu mba ndi awo nga kunyumiza nti nazannyanga nga sefiirayo mba ndi awo tugobagana ne bannange tufumbye bubukebe kati babundiddeko ndi mu banoonya mbayiga balina bye basirikidde bali mu bolya nga baali babi ne bakulyako obumere because bameteeza bangawo bukoinga baga nti isa nuwuya agenda kuja musirikire wano nga bamanyi kikiwali olya nnyo anti akati jjukira oyinza okubanga anti nkulaze nti nze saabalaga nti nze siraba biki kubanga nange nali sikifaako nga we activity yonna njenyigiramu kati jjukira nga wabaddewo activity yakunoonya bukebi bwakufumbiramu kati isa musajja tunogera nonoonya ne kakubula eyo noba nga te yemu ku contribution z'okulya mboga katugende tunoonya obutooke to n'ogenda n'ovayo nga n'obunoonya neweetaala n'oyoza obusepiki ne bakulyako nekyengezaho okulaga nti baagabanga activities nti katugende tunoonya obutooke kati ne bagenda ne tunoonya nze ne bunnemu okufuna naye ng'ate bw'oleeta olina okulya bw'otayita tokola ki tolya kati bo ne bankauntingira kuba tisa talina kyakoze eki anti nkulaze nti nga nze sifaayo nti ndi muzibu babiki era nga wali fonna tuli bato byakuzannya bina bukimu kyekyo tewali akifaako ekyo on extra side tebalekanga gwe wekka obutalya n'abalala abatali kati akuba nti obuzibu nti ate nze yabanga advantage gye bali nti bali baddukanga katugeze gwe nga gwe baliddeko nga bajja kwekweka nnyo kati ate nze nga tebetagana kola ki basirika busirisi ne bali emmere yaabwe ne baba ne boogera nga bamaze so kati mba ndi awo tuzannya wajjawo omusosolooti awo yali ava teeseeyo ng'alina baganda be omusosolooti nga tannajja maama ne taata bategeera ekizibu ekyakutuukako definitely bakitegeera kubanga newe nali nga nkyalaba of course era namingulingangako nabo at occasional times nagendangayo nembalabako so bakitegeera yes ate era nga still amaaso newe gazirwa gonna completely era still nasigala yes so kati bakitegeera mu buli ngeri yonna omusaserdoti bwajja alaba kubanga waaliwo abantu be nga bateeso omwami gwe bayita Saamu Okwi nga bateeso nga babeera awo kumpi just olusalosalo lwe lutwawulamu ewaffe nabo kati omusajja munaddiini ajjaawo alengera omwana azannya kyokka budde bwakola ki bwakusoma n'abuuza banne okusinza okwibwaga n'ababuuza nti omwana ono azannya kiki ng'ate banne bali kuki ku ssomero nga yalowooza nti oba school fees ezikoze eki zezibuze ko okwi n'amunnyonnyola n'amugamba nti kiki ono just takola ki talaba so kati kwekola ki kwekumuyitibwe kumugamba nti gwe tomanyi nti ewaffe Teeso waliyo ki essomero kati bambi ndowooza okwengeri gye yali amanyi embeera y'ewaka ng'alowooza tetujja bisobola ensonga lwaki tatugambanga naye nga yali alimanyi kati naye omusosolo ndowooza n'amuinfluencinga nnyo n'amugamba antwale wabajjajja mbakole ki nze mbabuulire enjiri najja bambi Okwi ate kati oli yali tamanyi Luganda ng'Okwi amanye ku Luganda so najja ne bampita ate Okwi yali mukwano gwange n'annyonnyola awo jjukira nga simanyi Kazungu yadde tolinyanga kuba mu nursery so era kimu ku byasinganga okunnumira nga wengenda okunyumiza nti ebimu ku byasinga okunsanyisa okugenda ku ssomero kwali kutamanya lulimi Luzungu kati nga mikwano gyange bano ne kahawayo ke bamanyi nga nze sikamanyi ng'oli ajja n'akavimbisa n'agamba hawayo n'oddamu bubi ne bakusekerera obagamba nga hawayo isa ng'oddamu ki kati simanyi na bye naddamu mu kaseera ako naye nze kyemanyi bansekerera oba bagamba gye ndi nze kyemanyi bakola ki bansekerera kati naye mu kaseera ako tekyannuma naye mala kutuuka kutandika kusoma nembijjukira ne binnuma ate nti bano bakyali nga bansekerera so bwe yabulira bajjajja enjiri ne bagigula naye mu bulumi jjukira Soroti waki wala ate nga kisulo beetaaga ofulumya sente mu buto ng'ekya ssente bana bakitunuulira nako naye ng'omwana muto atibalabayo wala ate ngijjukira talaba bulungi yes conditions zonna ezo bazitunulamu tebaba tezirina we ziviirayo naye omusajja nga bamatiza tojja nabamatiza nabaga nti omwana ono yeetaaga kusoma because mu maaso temujja kumanya biki biddako so kati oba ne bagigula bambi era ne bateekateeka Okwi nyininyini amanyi Teeso ye yantwala ne bamwesiga n'akola kinantwala
Yes, please. Katuwummuliremu kaawo otubulire bw'otuuka etteeso ng'embeera etya watali jjajja. Kituufu. Alright, tulina Issa Kajiri. He's a visually impaired man naye ng'alina obuvumu bw'amaanyi like you will hear ku story ye gye naggwera. Tovaawo. Much for staying with us. Ndina Issa Kajiri, omusajja eyeddira empeewo. Koza akaweewo ke kaki mu luzungu? Akaweewo ke kaddiya? You're right. Weewaawo. Issa mwami amaaso ge tegalaba gonna nga kyamutuukako mu buto muto myaka nga 67 tali very clear. I mean tajjukira bulungi nnyo myaka emeka but musajja muvumu nnyo that yasoma n'amalako kati motivational speaker, he's an artist ate nga psychologist. Yes, Issa bakututte Soroti otandika okusoma ogera n'okwi okwi yali mukulu right? Okwi yali mukulu eyantwala of course muvubuka I think yali mu 20s awo olubagulidde keesi byonna jajja mu bulumi n'okweraliikirira bamugamba jajja gula keesi nti ate biki ebyatugula mwana musikira emberenge mwana mukulu ekino so nga byonna abikola bambi with passion okuba nti ayagaliza naye ng'era akulaga waliwo fiya ajjukira ng'era ate akulaga nti singa Issa atukako ekizibu Soroti gyagenze mukazi wattu gyatamanyi okwi naye n'avaawo n'asenguka wano kati ajjagenda eri mu banne mu kikaba mubuuzi omwana amukola ki bamuteekawa nga talina basic reason so but good enough naddala in fact sigenda kulaba ekiro kyennyininyini because jjukira Soroti engeri gye wali ewala twava olunaku olwasooka eddala ttaamu gye nasooka okugenda Soroti twazuuka 9:00 netusimbuka 10:00 ogw'ekiro tuba tuli awo kwinaakonkona jjukira kati musajja tusibimanyidde ebyo byokunkeeza bankeeza 9:00 bampreparinze nga no omanyi temwasooka na kugenda Soroti okusecuring ekifo okulaba embeera eri etya mu maga akatugeerumu nga kubanga omusosoloti ono yatukakasa nti waayo era n'okina kakasa nti ono waayo amanyi kubanga nga omanyi nti musosoloti ate liri essomero lyababiikira era lyabakatuliki amanyi enkola yaabwe mumugende so buli kimu yakitukakasa era yatugamba nze kanzireyo Soroti male okumufunira ne mwana ekifo era bwekyali yagera n'akifuna kuba yaze kubalabako eno kati ng'alina okuddayo ewa eteesa ku mirimu gye kati ye n'atukakasa nti kangende kola kibi nebyokugamba nti ekifo transport akangende emikole ki kati jjukira naye beera credit gyali nti alina omuntu gwakoze eki gwaleese so kati bambi n'akola kinagerera ku makya we tugera naye ng'omanyi obusungu obundiko gwaleka omuzannyo manye okuleka omuzannyo wekitegeeza naye banno baali bakededda nga bagenzi ate kati nga tebadde olweggulo tuzannye eribu naye waliyo abaana ate kati balimba manyi ne gye ŋŋenda nawankya mukedde tukedde nawankya amaziga nga kaabye bajjajja mbaleka bakaaba nga waliwo mukyala maama wa mukwano gwange ennyo maama Nakawube balese bakaaba bagamba banayisa agenda ate jjuka nga gye bakomokaba nange gye nkonkola ki okutya so naye ng'okujja kumukola ki okutugumya tugenze tulinnye bbaasi kati tuba tuli mu bbaasi nze musajja tumanyidde byakutambulako kuva wano paka Mpereerwe ebyo byagundi ngendo ntono nnyo first of all manyidde taxi tulinnye emmotoka ennene gye simanyi tegijjuka tolaba kati owuli abantu owulira eri embeera ng'ekyuse omusajja bavuga emmotoka tetutuuka mbuzo neebaka nensimuka nembuuza nookwi tulaga weno tutuuse ko gye nedda tunaateera neneebaka nga omanyi omuto nenkoowa ebyokutwala nembikoowa ebyokwemya nembikoowa buli wemuza tutusaga tetunnaba so naye tukanga mbikoze eki mbikooye twatuka esaawa zaalinga 7 so katutuuka esaawa 7 tulinywa obugaali bwabwe ngaebiseera teri booda nga eza pikipiki nga waliwo wapugaali tulinywa obugaali paka mayiro nga 5 okuva mu town paka ku ssomero so tutuuse mu ssomero jjuka kati busajja boogera luteesa oluzungu n'oluzungu nayo sirukola ki olulimi oluliwo sirutegeera kati embeera nekyukira ddala nno nga nkomeddeko ono anti munaye gwe twogera ku Luganda yangamba kati Issa tuula wano so naye okwirwa ngamba nti kati baayi nosansabaga nomanya nti mpedde kindidde naye ng'alina bakukwasizza kati byesaamanya nze banyaniriza bulungi naye kati byesaamanya byesaategeera nnyo
nenga banyaniriza bulungi of course era nga mutabani wano omupya omusudde wabo omupya bamaze okukola enteekateeka awo ka pocket money akabawadde biki byonna kati nze bibye saakola ki bye saamanya nnyo kati baŋŋamba bankwatako tumuwerekera ngamba jantuge tutukali kugeta ngamba yisa bayi ngenze nja kudda nkulabe omanyi omulanga gwe nakubaawo paka bamala okuleeta omuntu amanyi Oluganda omwana amanyi Oluganda nampooya wowe so olwo nga wayiseewo bbanga kinga oli tebanamuleeta anti kakati okyo olwagenda ndowooza bo baali bakimanyi nga balina gwe baseetinze balina gwe baseetinze awo ne baseetinga bamanyi Oluganda awo kati ekyo nekyekyampooya woyo okumanya nti kati kugamba okunteekamu akagamba nti kati oli waka kyekyanyamba so nesigala nga bali bampoya woja bandaga bantambuza kugamba life negenda ngoba oli awo manyira mpola mpola nine omuzanyo nengusanga oli ne tukwatagana bwe bityo obulamu ne bugenda nga buterera mpola mpola ogenze mu P1 olwo ngenze nga ndi mu P1 so but P1 of course okusomozebwa kwaliyo nnyo kwa mirundi mingi okw'olulimi nga kyekikulu number 1 bali basoma Lungereza Olungereza naye ate jjukira P1 abaana nga banno bazze nabo bateeso tebamanyi luki Luzungu abalala bazze bakyoli tebamanyi luki Luzungu kati ne mubeera awo muyina kuyiga nnimi zammwe ziri loko na Luzungu olajja kujja agambe isa byayibujjo kati kumusajja tobimanyi ate naye tamanyi Luzungu naye tamanyi Luganda naye tamanyi Luganda kati nga nawe namudda mu Luganda ukirolo oli otya ngene muwangalirawo paka bemwageranga mukwasa mpola buli omu okusinzira ku aptitude oba obusobozi bw'okuyiga noba ng'oyiga Oluzungu n'oluki n'olulimi olulala lwonna okusobola ekyo wakikolanga era bwe nakikola nze in fact tamu eyasooka yennyini nafuba okulaba nga naddayo eka nga nina ku Luzungu sebo ninawooko obazimbireko nabo kati mbantuukeko batandika okuntesinga nga bankolanga nga ndaba balaba baddamu nga kati mbayina bulungi nnyo so life negenda ngaekola kingi netandika okunyumira mpola netandika okumanyira Teeso ne Soroti n'okusoma bulungi netandika okunyumirwa mpola mpola era bwe nakomawo bambi bajjajja be naleka bakaaba ne batandika okulaba change okuyira yajja nankima kubanga era yali amanyi mu kaseera ako I think okwita teyasobola kunkima wali omuganda we era omuteeso yankima so but ekyo bakikola for about 2 terms then the third term waliwo omuntu wange nnyo gwe nayitanga amaaso gange oba gwentera okuyita amaaso gange kubanga yatambulanga nnyo ku lwange during school nga yajja yantambuza wawa nga sinaba nga nkya developing skills era bujja kuba mu kifaananyi awo mwami musajja bamuyita Ronnie Smiles basa kizivu mwali musoma naye nali soma naye of course yali yabeera jjajja wange kati ate abeera muganda wani wa jjajja wali eri kakati nga najjajja era yamuweerera naye jjukira yali mukuluko era yatandika okuntwala e Soroti nga abalekeddeawo yes but that was byalinga ndoza mwaka nga gumu ebiri nayigayo natekinga risk omulundi ogwasooka natekinga riski najja nagenda okulaba nga atuuse ngenda okola erinnya nekinsanyula nnyo kati okutandika olwo natandika okukola kyokuntwala but later on netandika okugenda nga nzekka kuva Kampala paka Teeso nga weetwala otya no okwetwala kitandika mu 2003 naye jjukira nalina mukwano gwange gwempita kati olwo oli mu class kati 2003 nali mu P4 naye nalina mukwano gwange gwempita muganda wange gwe bayita Lukwago Alex nga bwe tusoma P1 bwe twatandika P1 kati Lukwago oyo oba bakikola batya ye yatandikirawo okwetwala mu I think Lukwago yatandikira mu P2 okwetwala kati nga ye naye gombi amaaso tegalaba naye lwakuba ye yakwatagana nnyo mangu ne waliwo baganda mikwano gyaffe bitwasangayo abali bibiina ebyawagguluka bakuluko bakiranda abo kakati abo bo babaatu bebakola ki bebakwatagana nono mangu ne babanga bagamba taata we ono tujja muleeta kati nga bansekerera anti kati nga omanyi taamu ewedde mwesunga kuddaka kati bannolaba bapaakinga bagenda olinda bagambe isa bakukimye nga gematu goteze kati nga bansekera bagamba gweyisa bakukimanga matooke ng'omanyi ebyokusaaga nga gweyisa bakukimanga matooke kati ekyo nga naye kinnuma naye nga ate njukira bajjajjamba atya sina ngeri yabagabamu nti nsobola okukola ki of course nga nange muli ndowooza njize nsobola okweriita nga Alex akola ki yeeriita tekyakkaluubirira ng'okitandise tekyankalubirira kubanga ekyasinga okukindetera because bajjajja bali bajja gaananga nga batya
balowooza nja bulya mu kkubo naye omanyi ekizibu tekimanya nnyumba mbi 2023 konyi atulumba konyi insurgency alumba Teeso bubi nnyo kati jukira mu biseera bye konyi ng'atabuse kati konyi twali tugenze mu yali first term 2003 nga ni mu P4 tuba tuli awo tutandika okulya amasasi gakuba eno gakuba eri muba muli mu chapo musaba amasasi gakuba tuba tuli anti ku mawulire ekyalo gundi bakyokyeza ekibaliranye tuba tuli anti kati balumbye flying school biki so kati oba nkiyite nti kyali kibe bakyali kirungi yenna Katonda yamanyi yinza okuba yali plan ye amasomero agali gatuliranye gonna gagamba abaana baabwe mugende abaana ne babata naye kakati fu mukulu waffe w'essomero n'atya naga abaana bange bazibe kati mbate bagendewa n'abakuumira kati n'agamba abasobola okugenda mukole eki mugende naawe n'ogaa temundeka wa ngaawo tekinnaba nga bamutaddeko akazito bamugamba abaana baleke bagende n'agamba abasobola okugenda mugende kati jjukira nze nga sigendanga kunzekka kati nga mulingende nange nkiti ate bandekedde mutwalo gwokka gwa pocket money so kati naye ekiro kyali eki kimu kisigenda kwirabira mu bulamu konyi zaali sawa nga 9 tuba tuli awo tuwulira amasasi naye nga tugenza okwebaka nga tubiwulira nti basembedde abayekera bakoze eki basembedde ddala infact ekiro ekyo omubikira yava mu ddomu yaffe saawa zaalinga 7 ng'atugumya abasaba zirozale ne basaba kati ne twebaka ne tulowooza bikoze eki tebajja kujja saawa 9 waliwo mukwano gwaffe ng'oli kyali yansobera emisana asiiba yeebase ekiro nadda mu kunaawuliza rediyo n'abeera ng'ayoza naye okusoma nga 0 kubanga yadda mu kibiina emirundi nga 6 kati nga ye yenkola ye kati aba ali bweru ayoza nkoyi ate nga mukyoli ne bajja essasi ne livuga ffe nga twebase essasi ne livuga Kirama talabira ddala naye Kirama yadduka twali buli omu yasimuka kubanga Kirama yadduka n'akuba oluggi agamba naye mutujje tufa kati amasasi ffenna ne tuyimuka twagenda tutandika nga tutandika okugawulira kati jjukira kyalinga woonoogamba nti eri mu east UPDF gyeri kati eri mu west abayekera gyebakolaki nga abayekera baweereza ne UPDF ekolaki nga amasasi galina kubuuka masomero gaffe beeweereze so kati you can imagine embeera gye twaliko era senga UPDF yanafuwamu bano abasajja abandi badde bakoze eki batuyingidde kubanga gali amasomero gatuliranye temwalimu bantu eryaffe yalimu abaana lyokka kati era UPDF yatuyamba nnyo nga bakuba naye ndowooza kuba UPDF yalina ebyuma eby'amaanyi mwagwa cover wansi w'ebitanda anti akati jjukira ffe abamu twali tetubimanyi kati bana bakyolya bali babimanyi kubanga jjukira konye yasookera eri kati ne batugamba people mugende wansi w'ekitanda nze ne neesisigiriza sijja genda olwewagaki ati mbolaga totya musasi gavuga naye ekyantwala wansi w'ekitanda kyali eki oba yali mamba nalindi awo pule mundu buno bwali bukwa parara nga sitya nga ninde wesasi lijjamu ugenda kuyira bomu yabali komundi msijja kitu ngange ekintu kinga ngekita musenge ngamba lero tuwedde nange ngenda wansi w'ekitanda ngawa ensange noli cowards live long ne mpulire mundu ngeitawo manye bullet ngelitawo nga so nti moment kale kugamba phase ya masasi yalinganga emirundi 3 bakuba kati ngoli owewe mamba bwakuba wa UPDF bona ne basirika nabayikira ne basirika kati ne bayitawo eddakiika ate bayikira ne batandika nga tulowooza bigenze naffe nga tutandise okunyumya twegumya tuli awo bitandise kati era nesigala nga tetutya naye paka owewe mamba we yakubanga buli omu naakolaki natya muyinza okuza egundi eyita mu kisenge so tugera ku makya mukula Mike Mukula n'agamba HM nti bano abaana baleke bakole ki baddeyo mu ngeri yonna otherwise abayekera twabakubye ku luno omundi omulala bagenda kujja bakoze ki bayinza tuyitamu ne bajja ate tujja kuba buli kiramu tujja kuyingira amasomero gano kati ngani awulire bye nasigalawo so kati mukulu w'essomero bambi nakola ki n'agamba bw'oba osobola mugende abatasobola ngenda batwala wali mu kigo mu town nze ne ngamba mbeere mu town nambuza kajiri ozosobola okugenda konze yeye ate giko mutwalo gange sinnagulya agumpe kati mbandi mudomu netegeko lono yefudda mukambwe najja mudomu nankuba oluyimbo kati waki olwawo nakubolirwa nokunkoto kati nempulira ku busungu nengamba obansigale nga nyakunyiga nobansigale enyige nengamba owaye kanze wano nengenda neninye emotoka bambi ne batutwala jukira nsigenda nganzeka kati wowe emotoka natufunira basi natuteekamu ekirungi ndowooza kuba twali bangi abadde Kampala ndoza kyekyayamba
kati buli omu wa basi ng'amubuuza nti kati mwogenda kati ng'olina kwogera naye nkubulya jjajja wange oyo kimanyi anti baakuba essimu eno nti abaana bajja kati jjajja ne mugamba nti nja kujja ku saa 9 jjukira ebiseera bye nga simanyi budde bulungi ntambula ya baasi ne mugamba nja tuuka ku saa 9 omanyize nnatuuka 12 ku emu naye nga mukazi wattu yayimiridde ku stage ya boda wali ekireka omusaani gumuwukyamulina ssimu gwe muwuliziganyiza n'abuuza buli mmotoka omulimu omwana wange muzibe ngabagamba nedda bambi paka yapowa naddayo kati yaŋambu yali anatera okupowa era baasi gye najjiramu yali esembyeyo ng'akooye ng'akyaliwo ng'akyaliwo aboda ne bamugamba nga bamugambye abireka agende sikyazze kati era baasi yatuuka nalindi awo ngenzo nga baasi ayimiridde nkyalobye nno ngenda okola muno mulimu omwana wange muzibe wayita Isaka giri ngamba mwendi nensanyuka nno ggwe so bwentyo netandika okukola ki kati olutalo embeera bwe yakkakkana n'ogamba nezaayo second term temwaddayo ku taamu eyo abaana baddayo naye nze saabimanya nti kunyakoze kyajujuka nga jajja mutiitiza atya ate ngagamba babye ebiri kati saabimanya naye nga abaana bangamba nti baddayo ne bakola ebibuuzo ne third term saddayo nze kati okusoma n'okuvaako kati ne first term watya kutukutu kati nze nga nange mbitya nga wayi babo kyali kati juka nga tetulina information okitegeera kati paka ne 2005 mwe nalina okubeera mu gundi mu P5 first term saagenda kati mbanjya omukwano gwange oyo gwegambye Alex nganga wayi kajiri oli kubiki konze wayi nze nkyatya koni yagenda dda nfe nga tusoma ne term twagisoma dda ne kati juka waliwo omwala yali omupya nga musitamu yasooka yafuna myenda kati nangamba ne namatovu nga ne kuluno yayise kati namba 2 ngaba naye mpedde so abasasi gegamuzukusa kati nekinnumanyire nga namatovu kati naye ansinze bo bagenze mu kibiina ekiddako wasigalamu naye mpedde ate nga saagala Alex andeke nga bw'oyinza okukirowoozaako wasigalamu alingani asigalamu bakuyisa bakuwalula neko okutinga plan nenjiya plan lato kati Alex yangamba nti nejeje ne mugamba akusoma kwatandika dani nogenda ko ye banange nti ye ni nogenda kati nati okunsindika nzeka oyo search gwe nkugambye nayambala ne tugenda nene mu bus nenjiya search ne mugamba nze sigenda kubidda mu P4 mukulu wesomero njya bagamba ate nga jukira banzikiririzamu era bwe natuuka bwenti waliyo omusomesa omuzigo oyo ngagamba mbu gwe kajiro olina kuddayo mu P4 oli yakuba oluyi oyo yali mukulu wa ssomero nodda wali omusomesa omulala nga tayagala baganda ebiyekandireke kati ngagamba gwe kajiro olina kuddayo mu P4 ate yali baali bamukola ki yamanyi nze nange bwe nagendayo binakulampulira nze ku ssomero ate nange nga nkuba kati bali abatusooka nga bwe bagamba so kati woyi naye nga sola kimenyawo nanemerako munakudda muki mu P4 ne mugamba nedda kati ekyanyamba mukulu w'essomero nodde yankuba naye yali mukwano gwange nga njagalako n'omuziki gwange nga nyimbayimbamu wali okoona okuva dda nga nyimbayimbamu era nga omanyi ng'ekitone nga kikula nga nyimbayimbamu ssebaawo kati nangamba amakajiri which class are you going in ne mugamba madam P5 koye are you sure you manage koye lwaki oyagala P5 nga omanye ensonga yange nti anti Alex gyali sagala Alex yali best friend Alex my best friend wange that's again kati muganda wange nga sagala Alex andeke ate nga naye akimanyi nti tuli ba Luganda abayagala nze abuuza Alex wababuuza Alex nga ambuuza nze kati nagamba kale ate nga Alex naye mugezi nnyo mumanyi nga bajja kukolagana kati omukulu nze nagamba naye bano nga baganye ko nze nedda bampe mu test ejo tamu emjukira ngenze mu second term first sagisoma nengenda mu second term nengisoma naye ngo manye ebigambo byangamba era goli wano for testing era we tamu ene je tujja kuza mu P3 ne mu P4 tebagenda kuza kati ngeyo binno nga Alex nagamba nedda guma kati nga tulina machine ze tuwandiisa zibaita braille nga sizimanyi nze nali manyi buli bwe tutabusire bokufumita tu kati no machine bwe nga Alex musanza agize nga watabu nga mwegomba nga ko bagenda kuwera test kati nga gwe byo kunga bogenda okumpera zi test naye olwa bambi katonda nyamba nti Alex nanyamba kaawo n'obwongo ne buneyimirira tamu yagenda okuggwa akate nga nsinze bali nga basi koga wali musajja mu ekyo nga n'ekikwa n'enkitako bwe so era tamu yaddako third term jajja ne mulemerako ne mugamba nedda kubanga kweyo naddayo nzekka namukola akamodi saamukubira nti tamu eweddeko
yagenda yakweka ngoto banekangirawo watuka ku stage no nya boda teka sechi kujja nti anti nga nnoonya engeri gye mba convincinga mu Alex bansekerera buli kaseera naye engeri gye mba convincinga mu embuzi so wagenda okulaba nga ndaba era from that time P5 yali P5 third term nentandika okugenda Soroti nzekka. Yes. P7 neetuuka okuba Budinda. Of course P7 bwetuuka P7 nafunamu kasaga katonotono embeera waliwo event eyo yali so serious nti omanyi Madam Farida n'abatuwuliriza bana abatulaba ekintu kye bayita ekitone kintu kizibu nya tekirina amaanyi era omuntu akizanyisa anytime kisobola okuinfluencinga mu ngeri yonna kubanga nze mu P7 I think yali second term tugenda kukola moko kati ng'ekitone kinjokya ate ojjukira ngenda nkula mpuliriza nnyo music mpuliriza nnyo bakamiliyoni era nga nkola nnyo zikuwa kubanga we nabeerera mu time kubanga namala omwaka nga ndi waka kwenye nga atugobye ngomanyi kyenkola nga ntandise ku resultinga because nali manyi siddayo ku ssomero ate wakonya alumbi kati nga tandise ku resultinga mu kuwandika nnyimba zange practice ng'okuwandika ennyimba awo nga mpandika bya luzunguzungu awo ng'oluzungu sobo kati ndumanyi Budinda nga ndusinga nowa senior 6 asomedde mu nga woddayo eka bali abaana ate gwo bategeera ate kati nze tabbu nga ndi mu people naye nga ndi wa tabbu nga mukyafumba buli butokoso ate kati butokosa bu kati already butokosa tukyabusoba because kati n'okuzanya kwange ku level kwali kuseki kugenze musajja alina ebitabo byange by'okusoma kati na music okuwandika okuyiya ng'ogambe nti nzire mu gundi play so ate nga already oluzungu lwenina lungi ate nga ndunyumirwa nnyo kati ng'olusi bannange kati ate bo abali bangamba bo how are you nga tete batuukawo kati nga n'emboozi neegendanga ekola ki esalikako nti ate ntandika kufuna baki emboozi bantu bapya so P7 mba ntandika okupracticinga kowa nyimba z'abakamiliyoni ezo mbeere manji wa domu n'ennyimba nga nkola kowa byebi kowa ye hardcore dozi ngeri ya kamiliyoni bwezi ya bebe cool kati nga okugeza walingawo 2006 because nakola P7 mwalingawo akayimba kamiliyoni bakayita kyakuliya kati nga kenkolerako kowe nnyo okugeza nti akyakuliya kati rafiki yangu alikuja nyumbani tuliezea so katinga abana bakyagala nnyo nga bana batwa eddobozi era lyali ddene ni abana abatonga mubira n'obulobozi nga buli kati jukira kugambye wano mu 2003 sizeeyo kusoma nga kye nasibangako kyakolako wakola ddobozi era paka nelikiza nelikyukira so neligejja kati nga jukira mu 2003 kamiliyoni yalina ennyimba nga zidolotia nekolera maali buli ku makya nsaba essala kati nagenda okudda agala okuddayo nga ddoboozi ligenda likyukira so mu 2006 awo nga mbeera nnyo nkola kowa buli ku makya nkeera nengende manji wa ddomu nenkola kowa nga mpuli ekitole kikola ki kikuyitiriddeko bwenjagala kyokka nga juka sirina sente za kulikodinga oba biki kati mba ndi mu kilasi omusomesa ajja ne mathematics we simanya x minus bikoze bitya olaba akukoye bamuyitanga madam Rose erinnya eddala nja kuba ndijjukira mpola mpola so omukyalo oyo asomesa mathematics in P7 naye nga x bitegeera kyokka kati mutima neŋŋamba obudde bwe nandimaze nga nkola kowa yange kati ndi wano byesikola ki byesitegeera ate kika navudde dda mu ddoomu nga ekyanzije mu ddoomu lwakuba nti it was a must I had to be what mu class naye nga nabadde nkedde kukola ki kowa yange kati ate bagamba to go to class nga mu class nga ndi munyiivu so kati onajja asomesa mathematics so simutegeera so yes bamuyitanga madama Kongai Rose so then nze mu bwongo bwange neŋŋamba omanyi nga ntudde wano ne muganda wange oyo Alex nga tutula babiri mu bwongo neŋŋamba kati omanyi kyengenda okukola bano sizola bagamba nti ndi mulwadde bwe bagamba nti ndi mulwadde ate ntuuke mu ddomu nnyimbe bajja kukola ki kunkimako bankube kati omugezi atandikira wano n'alinnya ku mmeeza nakubako oba you can call it a state of madness of insanity amati ngade amalira budde kyokka singa kyakukola nkyo kubagamba nti nimulwadde bamanyi omukate nako nga yamanyi njagala nnyo okuyimba n'osituka nga kati nkoze ntya kati ngamba bambulireko Alex nti ngenda kutabuka ngamba ate nja kuba nkyonoonye so ekyo kikulaga nti creativity yange yatandika kuva dda kati n'okola otya nenjiya mu bwongo nga kati kanyimuke kantandikira wano okuyimba ng'omulalu nga tekyalozi mwali nga ali mwali mu maaso gaako ate nga ate yandaba nga naye sibiriika ngamba kagira what's wrong
nga mulaga ndi bwenti neebase ku mmeeza nentandikiraawo mpola era natandika ku lulimi lwa kamera lwakyakulira nga lwenyimba nensumulula class yona nekyuka egambo wona abadde nga bantu bali serious bali busy baconsuminga mathematics of kaza asomesa nze nenkola ki nensumulula so you can imagine the saga kugamba embeera yali yansasagga ennyo ne bayita omusirikale abakungu what's wrong no basaka it's what's wrong utandika kuyimbira wana nanti ngamanyi ndi muyimba atandika tuli mu kirazi ne bagamba Alex gamba munno mmanya Alex yayinza kuŋŋamba ko Alex nene bimusobera agamba gwejjana Alex nene bimusobera naye naatyamu agenda okola nyimuse naye naatyamu olwokola ninye ku mmeeza buli omu ne yeesega bira ddala rap kati awo you had to do one thing either olekeraawo nga bagamba Isa lekeraawo ekyaliddala nti obikoze opretendinga oba nokola ki nogenda mu maaso kati yenalimu nga wano nogenda mu maaso ne bankangakanga emusomesa nakanga ngenda okola ninye ku mmeeza ey'okubiri ntabuse kati nkubira ddala rap ne bayita omusajja wali omusomesa gwe beesiga ow'amaanyi Mr. Tuko omugamba Mr. Tuko jyawo tuyambe Isa agudde eddalu Mr. Tuko najja nankangakanga nja kubajja nga nze nkola ki naye nga muwulira nga bwenkowa n'enseko kati nsirike omusajja bankube bagabe mumpadde mpretending kanyimbire ddala basigale kuki ku perception emu ebuilding bwe nenyimba paka abantu te mu staff room bankangatisiza wa ne bakivaako ne bagamba naatukoze eki bantu te paka mu dome nebakemu mpoleere awo no sirise tokyali nga nyasirika ng'oyimbeera kayimba kamu kagwako oba kakalala nga nyimba nyingi nakabebe kuluke nkolerera abaana bange kolerera kati nga ze nyimba ezo zitalimba Yesu ezakkowa zonna nga ate nzikasukira ddala kati ne batwala mu ddomu nebaka nesebakayo zibateeka nga nyimba because era nakibaza nti nja kuba bakabana bakyali bakabali ku target tebanzijja eyo bantutte mu ddwaliro era nayo noyimbira kisusaate agera babisi Isa katugenda tuwumule muso nnomeseza omutwe. All right, Isa Kajiri is the band in studio. Let's take a break to come atubulire gye byagwera mu ddwaliro tebakuba emiso. Okay, thank you for keeping it here. Ndine Isa Ngaboze olaba bali ku social media platforms. I understand mufunye okutatagana mu network, but we are working on that. Mubere bagum Isa. Jan Lion. Lion. Gabategereza ddala. Tukomye bakutute mu ddwaliro. Yes, please. Otandise okutya. Kati koso newe baba nze nabawuli ajuka nali mpulira. Kati baga let's take him to the hospital. Tumtwale mu ddwaliro. Kati mumutesi bagamba oyanga ngesade kiss. Naga kuntwala kati bya mu ddwaliro bino ebituuse. Naye nga nonyengere gye nkivaamu njiraba. Nawe nkulaze nti mu ango zombi ngoyino kubanga obala. Wenkiviiramu wano sajja wandindi emiggo. Mbutaataganyiza ngawa. Noyimbawo. Ninga kangume. So ne batwala nga wenkuba rap zange wenkuba kwa yange wenyimba nentuuka mu ddwaliro ate kati mu ddwaliro gye bantwala nga bamanyi nnyo nga mu ddwaliro nga danitera okugendayo musujja zange bamanyi bannansi mikwano gyange ati kati bannansi nibajja mikwano gyange bagezaako nga Isa Kajiri, what's the problem? Nabo neŋŋamba kati wano omugezi ate wonoonyega bana ate ojja kuba okwonoonye neŋŋana okuvaako gwennyega nze nkola ki nyimba buyimbi kati ne bantwala paka ku kitanda kati ku kitanda nembaza kati wano nno era nina kwongera kola ki kuyimba juka kati awo mikwano gyange bambi bavuddeyo kubanga liri essomero nga lyali mixed primary ne secondary nga just nga tewalina fensi naye kati fensi baziteekawo kati mikwano gyange bana ba secondary nga balina okuvaayo baga nzimbi wafe abadde ki abamu nga balowooza just nyimbamu naye bagenda okulaba kiri serious kati bambi nibande batandise okujja mu malwaliro kati nga bagamba gweyogerako naye ngera nze kasamanya nti gwegwe bagambye yogere nange ate nga nyongera bwongezi so kati ne bankuba empiso tebakuba yakwebaka era bankuba yakwebaka kubanga namala nenebaka engamba nebakaawo kati nagenda okudda engulu kyokka ebyadda nagenda okudda engulu nga ndwadde kati jukira fatigue eri bambi because nga kwesanga energy obasambye yes kati nga energy mungi so at the end of the day fatigue eyo nenkozesa psychology gye tuyita reserve energy ey'obwongo bwange n'omubiri
nenjikozesa ba kugamba amaanyi gali agayinza okuba against baga agasigala mu biri ogwo tonalya ne gaggwamu so nemba nti fatije nendwaze ebyaddala kati nagenda okudde engulunga abantu basaraundinze nendwala kati ebyaddala kati bagenda okulaba kyokka kati awo nga njogerako bulungi naye nga tesagala kati ate kayine kakumo nengamba bana ate bayinza okunzayo ne bankuba kansiga kuyimba kansirika busirisi nyame kubalaga nti nkoze eki nzize engulu nnyo ndi steady kati tekyabamalira sewo awo kalwaliro ne bakola gundi ripoti yaabwe ne bantwala ku ddwaliro eddene Soroti Referral Hospital eriringa butabika kale teringa butabika of course butabika yeri yemu yokka mu Uganda naye giwandise Referral Hospital yonna Soroti nga si yaba mitwe bokka naye yonna awamu kati ne bantwala kati bakujjukira bakubyeko essimu omuntu yatutabuseeko jajja mwana wange mwamukoze eki so mbandi awo olwogambe wawulira olwalidde ddala olwadde eki owulira omusujja omubiri gumenyese omusujja mpulezina siri steady kati necupa baginteekako kyogedde kituufu kati gundi mbandi awo seeki Ronnie Smiles oyo ngazze bajukira yajjanga Soroti nsonga jjajja eri wala nga tesobolayo kati mbandi yango seeki ngazze ngamba isa ngahambedde kitu kyexpandinze kityo naye nga jukira ate ndwadde ebyaddala kati nga waliwo ne evidence nti omusajja mulwadde kati bayitawo boda ne bamugamba ne bamuadvisinga kifo ekyokumutwale kati ye yali ankimye kuntwala waka kati ate nga jukira tugenda mu moxi ne bamuadvisinga nti ate omutwala waka mutwale wa soko mutwale mu Referral Hospital mu ddwaliro ne tugenda mu ddwaliro ne batutwala mu department ya mental health y'abemitwe ne tubeereyo kati obuzibu wali ensiri nga nnyingi ate omusujja ne gweyongera ensiri zanuma ekiro ekyo omusujja ne gweyongera kati ne batuwa kaneeti omusujja gwanuma ekiro ekyo nensesemadi nembeera nebambi kati ne banzijanjaba omusujja naye ndowooza balinga abakugu bali bakirabye nti ki omutwe mulamu oba kati bo baakiyisa ku cerebral malaria because naye tumanye mutunuuliranga amanyi okukyankala nnyo obwo nga katonotono naye ne bamaliriza nga batreatinze malaria ne bakola ki ne bansiba ne bagamba mutwale so kati je tebamugamba kuntwalaka yewe yalaba nga mponye ndowooza kasente ke bali bamuwadde ka budget nga katini nga tasobola kukola kikusigala mu ddwaliro naye nga talaba omusujja gukoze eki atalaba nteredde twogera naga kamutwale eka so seeki nandeeteeka olwonga lwaki omugamba seeki nze nteredde mundeke nzireyo kusiga kati weba sitanti ng'eba efudde kwega sitanti z'abayimbi bwe wazitandika dda ng'okyali mwana senga nali ku state yakuba nti mwali munoonyako eyo sitanti yali imaze okumukolerayo so sitanti weba sitanti yali ng'egenda kuyikirawo so kati mu buli ngeri yonna sitanti yali yalina okukomekerezebwa mu ngeri yayo so kati noddayo keeka nenzirayo eka then finally tewababuulira nti ze bannayina badde nkoye ebi-x ate kakati remember ng'omugezi we natuuka eka to explain statement yange ereka nekiddamu kyalina okuddamu noddayo n'oyimba okay so yeah but finally ne coming down ne manya kati wano ndi waka story ngera bidemo ndikanje giri emigo gyabali njikoze eki njigiseeko mu bakirizigalize musajja muki mulwadde ne manya kati wawo nenzirayo ku ssomero tewali tabbu eyo stand yesomero njimazi so kati batandika okuteekako attention ne batandika okumpa attention baba following whatsapp musajja watu mukomye wako akole yune gundi moxi nimanya nti ekyo kyekikubye ku level nenzirayo techa affecting a performance at the end of the year techa affecting kubanga techa just I think yali weekend I think ajukira nawe nkonge yanga Alex sigaddeyo for anything and by the way of course you can imagine nti Alex I think yayinza okumanya ku story eyo by the time yes so waddayo n'omugamba mwana kali kabadde nenga in fact nengeri je kanyonyolamu okuba nti kabadi start nga nako sina basis where to come from kakola mu explanation just omugaga anadi just nyimbamu yes so kati but manye stories adako mu kusomera awo
abaana batandika kumpita n'abasomesa si baana bokka nga bampita mutabani wa kamiliyoni era nga bwe nfuluma ku wabwe w'essomero nga ababodaboda ababeerawo kibambuuza iman are you a son of chameleon because juga bampulidde nga nkola ki nga nkasukako ate nga nkasukira ddala bulungi nnyo era nga ku ssomero oli n'omugamba nti omutabani wa kamiliyoni abasomesa bonna nga kyebamanyi so but that is story neba nti yagenda eto naye te-affectinga gundi performance yange mu ngeri emu oba endala naye ate weekanga nti nze ku lwange nakiyigamu nti kyebayita talent really kintu kirina amaanyi nnyo at any time era by the moment eyo yanyamba nnyo okwongera okutegeera nti sometimes bw'oba tosobola controllinga kintu it could go kisobola okuva mu ngalo mu ngeri eyo so naye story eyo nanke nyini wenjinyumya ekuwa feedback oba empa flashback ez'amaanyi ennyo. Okay. Yes. So results zigenda okudda of course mutuula ebigezo byebimu no definitely ne bana abalala bonna. Yes, definitely tutuula ebigezo byebimu n'abalala because enjawulo ebeeremu nti they give you more time. More time, yes, recommended naye ate ng'ovudde ku kya more time empandiika nti kati ffe ebyaffe babireetera mu nkola eyaffe eya braille ey'okukwatako n'engalo naye nga information eriko ebaki yemu neeyo alaba so in that nti newemba nga waliwo kesitategedde mu braille wange nsobola okugamba gw'osomere ku pepa yo kati that is mu school time naye ate ku university nga kyanjawulo naye mu school time for unique purposes kyekyo. Okay. Yes. Wafuna meka? Of course definitely nafuna second grade that was yali 13 years. Oh, super second. Yes. Okay. N'ogendera mu essomero erya senior? Yes, of course nalina okugera mu senior yemu eyo kubanga just nga kugambye twalina fence. Kati senior, of course senior nayo yanyumira nnyo nti senior yali nungi ate jjuka kati wenayingira mu senior nga onkuzeemu omuziki eddoboozi lyongedde kati netandika n'okuyiiya engeri gyenkola gyenpracticingamu bintu byange fun enough nti mu practice nagendanga mabega wa doomu manyi bino ebintu bya flaske nga flaske yonoonese yatise nojja mu glass n'ogisuula kati ekyo kikooti kya flaska nga kyenkwata nengende manji wa doomu era nga ze bamumanyi buli ku makya mbere manji ne rehearsing eddoboozi sebo nga nkwata flaska yange ogaa muzindaalo kati nga kati gwe newonondope wa head mistress nti isa atulekanya baga yasapita bisagamba isa kendeza what ne what but I know wabadde oli ku rehearsal because nga head mistress amanyi nga njagala nnyo baberayo omukolo angamba isa prepare for us something kati nga preparing ya akantu ngenda basanyusa so kati nga mulingeri yonna because nafulumanga ne ku ssomero naye nga mbagamba naje ngenda kukola kigenda kuperforminga nga batandise n'okuwa contract nga tibampadde contract naye nga tugeze njagala gendako ku radio kugendako baana yagalanga nnyo okugenda ku radio si kufuna interview because baali tebasobola zimpa mukaseera nga sirina what to present naye nga ngendayo ku radio nensanga presenters netunyumyamu awo nange nenfeeling okay nimala nenzirayo but sometimes nga ngendako mu studio bwayo kwegamba okuyimba kuno kyali kirooto kyo kuva dda ndowooza. Yes, okuyimba kyali kirooto kyange kuva dda kubanga nzijukira we nali nga era nkyali muto nnyo nga nkwata nnyo ennyimba z'Abajamaika just nga sizikwata nti mbitegeera naye engeri gye bakola ki gye bayimbamu naye obuyimba lwa Star obwo kirikiri mabeero kati nze nge eteeso we nagenda eteeso era ekyasinga okunjagaza ennyo abaana ne kimpa emikwano bambi kwali kuyimba buyimba bwange obwo nga baana basarawuninga jukira balabye ekipya oli mwana rapinga so nga buli kaseera olwayita munene bajja kati ekyo kyampa emikwano. Okay. So isa tusambyeko. Yes. Omaze senior wasoma secondary up to senior 4? Yes, kati mu senior 4 just waliwo short saga koko alka story kali kati ninyo tekabanga katononga kano kuba kano kabaddenga katono ne katuwanvu wako. Definitely no mu senior 4 yo era musical influence weyajiramu nti na recordinga y'ekiyimba yakita kiyimba ne mukwano gwange bamuyitanga Belex yava ku university n'atandikawo obugundi bwa ka studio ke naye nga kali open nga tewali bino byagundi bya proof biki ka computer kawo n'akazindaala kati nendeeta kireggaetonment kubanga nalinanga zireggaeton beats nga babeerawo akakubye nga ngenda nendrapinga ku beats kati nendeeta kireggaeton beat nga kayigo osobola n'ateekawo nendrapinga n'abirecording amaloboozi amafu naye of course by the time kyali kirungi gyendi nenkikwata nenkitwala ku radio emu sorry
bwe nkitwala ku radio emu eteeseeyo of course baita basobola kikkiriza naye nga nze manyi bakola ki bajja kikkiriza baali mikwano gyange kati gayi n'aŋŋamba kati tujja kukakuba ku ssaawa 8 koze kale ng'otega amatu nenzire njukira tuli ku ssomero tebagala radio kati waliwo mikono yange yali asimagolinze radio ne mugamba mpa ku radio yo njukira saa 7 twali tumala ekyomisana then 8 tudde mu kilaasi gayi ne mugamba mpa ku radio yo nina okuwuliza akayimba kange gayi nampa radio ye bwampa radio ye neetandika okuwuliriza akarediyo ako unfortunately mba mpuliriza waliwo mami bamwita Mountain nga ye deputy waffe nga mukambwe nansanga naayisa what are you doing mugamba mbadde mpuliriza ku gundi yange bwenti ne bwenti ne munyonyola nti nsubira akayimba kange nanga time ya class radio nagiwamba jukira si yange nengendayo ne muyiye nga kangendeyo mugambe mumanyiwe namugamba nagendayo ne mugamba msonyiwa muna radio bajagala ko ye yani ya radio presenter gwaita Peterson wa ku Teso Broadcasting Services yabadde agimpadde nzije mpuliriza akayimba malenjizeeyo ngandoza namugamba ita nakola ki banga zakala ate kuwayo munange nze gwe bakutte utiyagana tajimpadde amanyi yanga nti kale linda ko tamu enegwa bonobo ogenda jukira ndi mu third term senior 4 tambu enegwa bonobo ogenda nganji kuwangu jitwali wa Peterson nengamba ono muna ibiganye nesigala ngambaza kyokka tamu yagwa tumaze ebibuuzo biki byonna tumaze okusayininga byonna bikoze bitya nengindayo ne mu office ne mugamba sebo mbadde nsaba ku radio njikole ki njitwale kakati manyo yagamba gende wa headmistress omugambe mugende naye ewa Peterson ku radio ajimwe kwasize hakakasoba dala kituufu ye yagikuwa ngamba nampedde kino ate musajja ngaki wanvuye naye ng'omugezi saako maawo nengendayo headmistress ne mugamba kati headmistress najja gwakuba yali kyali wange nnyo najja najjayo radio weyajjayo radio nemanya ekyo kiwedde kati ne driver ow'essomero nga mukwano gwange kati ne tulinya school van ne headmistress bwe mwali tugenda wa ku radio ebitali bituufu olonga lwaki tewayisa edda mu Peterson n'omugamba tulina kyetuleeta ano nagendayo naye natyo bimugamba naye nagendayo ku radio naye natyo bimugamba kati naye tuba tuli mu kkubo bwetu titugenda headmistress nagulayo ku menvu awo ne tulyako ne ng'abaasi ono mulina nagulayo ku menvu ne tulyako tugenda kati ng'eri madaala mangi obaka tunalira njogeddemu ati tajja gasobola nze nesifaayo kati naye nga nali mu motoka nga mpulaninga kyakumugamba nga kyali wange kati tutuuka ku radio omudriver nagamba I think this is the radio nti n'atunulayo naga waliwo madaala ate nga munene nnyo naga you take him oyogere ne Peterson muwulire tukonze bus tufuluma emotoka tulinya bwe twalinya madaala ne munyonyola drive naga kale ne tukomawo radio ne mujerekera Peterson nakomawo ne mugamba atugambye nti radio agimpadde because abadde mukwano gwange ng'ekirabo koye bambi that is so good nenkayitako bwe okay yes so notula senior 4 bulungi nnyo nenzija mu A-level eyiganga SS eringa okwoyeeyo of course anti kati eri no obuzibu bweri A-level yali yatandika butandisi ng'ekyali nto yatandika 2008 kakati ngegena tandikira ku mmwe oba yatandika the year before of course natula 2010 kati yatandika 2008 kati nga standard walimu kuzalawo ate ng'eyiganga eno bannaffe bonna generation gye babadde bajjanga kubanga initially yiganga SS yali yaki balenzi n'abawala kati mu 2000 manya mu 1990 abawala abalenzi ne babajjayo ne basigala abawala bokka kati fe unity yaffe nesigalamu ng'abaziba abalenzi era kati bannaffe nga gye bajja era nga bw'ojjeyiganga ojja kukola bulungi yo yali yabo negatta bombi yes yo ya annex so kwe kujjeyiganga era kujjeyiganga mukwano gwange oyo Alex Lukwagwe kwemanya nteka mnyuka sudi influence y'amaanyi naga sajja ntugende yiganga eno tujja kukola kati mga munaye mukadde because yiganga ya beeyi okuyingira by then mitwalo 8 naye kati okuyingira bukadde bubiri so kati nga munaye mukadde tajja kola ki kuzisobola ko ye nedda sebo sikulekeni kati buli awo nange nenyonyola mukadde ate nga kati byokusoma yali abiraba future agiraba nakkiriza nengende yiganga so yiganga nenyumira bulungi for 2 years naye ate neyiganga ekitone kyongera okunjokya lwakuba yiganga njebaza nnyo yiganga esesi nti yanyamba nnyo engeri gyali esomero eddene
nga balina ne music system ka time ya performance ngebera performance ddala awo ng'oyolesa kyolinawo kati ate nze najja n'ekintu ekipya jjukira bali bawala kati bo nga bamanyi byakumayiminga kujja kulimba lulimba lwa Rema ne balumayiminga bwe bityo kati nze n'ekintu ekipya nina beats zange nzija ne barap yange kati nga balaba kipya era nekyo ekinfuulu wattabu erinnya ne likolera ddala awo ne testinga ku sweetness y'obwa celebrity naye ate nima obwa celebrity nga buzibu kubanga abasomesa batandika okundaba obubi nga bagamba nti njagala abaana because balaba nga abaana bonna bansaraundize nga bo bambi baali tebannamanya kiki lwaki kubanga performance nali nzikolera ngeno mu kadanke yaffe nga bo tebamanyi naye nga bagenda okulaba abaana bakola ki buli kaseera bebanda abaana bansaraundize this new boy nga tebantegeera era lumu patroni waffe yajja n'antuuza kunaga Jan Lion nze manyi oli mu wali era weta Jan Lion erinya nalitonderawo mu senior 4 natondera erinnya eryo but yigange ses janyamba nyo okuli okundaga nti yes things will work out so patron nantuza nangamba staff eyomba kwanza ate kiki nti gwo kuva lwajja tebakirabangako bakusanga abawala nga 10 bakusaraundings kati babitegeera kati ki ne mugamba naye gwo kimanyi we najja wano nakutegeeza nzaani kakati juzi na performance mugundi mu dining hall abantu ne bayitika kati abana ne banyumirwa ne balaba ekipya ndoza ensonga lwaki bakola ki bansaraundinga kati tenza nsina kya kikolero boli awo yitawo Jan Lion nga ina kayimba bakaita make saako akaize kati nga kenyimba so nekola ki kati ekyanyamba okujjawo ekyo mu bwongo bw'abaana abasomesa kyali eki waliwo event yali engendo taking a place ibaita commissioning ningamba nino koiso mukisa nga yasomero yonna baniriza abapya no ya kugamba commissioning bo no yali ya harvest day nga bali wadinga aba babera bakoze obulungi kati nga no koisa chance eno okuletinga ne bana basomesa okumanya kiki kyendi era n'empandiko oluyimba n'entulansi n'empandiko oluyimba ku paper n'engende wa headmistress ne muyitiramu kubanga waliwo patron yakuba ekikono nga naye muyimbi wa keyboard gwe bamanyi bana ab'omu church ne muyitiramu n'agaana haneka kati bino tebajja bikkiriza wano nga nkuba ekikono n'engende wa headmistress okuba ekikono kwe kulemesa kwe kulemesa kati nga nemesa bikwa yaŋŋamba tebajja bikkiriza kubanga wano biki ninga nedda ssebo n'empandiko oluyimba lwange bulungi n'engende wa headmistress nze kennyini era nkulaga nti obuvumu bwange bwava dda natuuka headmistress ne munyonyolamu kyenjagala ne mulaga ne paperwork naga bulijjo simanyi that's why bano bakusala nga bana bakwagala nnyo nti koye okay well ojja kuyimba kati tuteeke ne ku list n'engendo ne badda nkuba ekikono ne mugamba bakkiriza ne ntandika okupractice nga naye ku keyboard wali olimba ne tukola keyboard ne tugenda wali mu platform n'ennyimba oluyimba olu ensi n'ewunga ekyemu nava nampa ekizikaawo nga baasi sekintu ekikuti kati nabo batandika okutegeera nza nabo batandika okunyimiriza nga baabeko be bambuuza so that was a test of the sweetness of a celebrity mu A level so nenkola bulungi A level yange ku government sponsorship ne Numba University mu University Makerere wafuna meka ku A level yange 16 okay for 25 years ngokola combination nali nkola history economics literature ne divinity oloba kwa the cost bampadde psychology mental health and community psychology ku school of psychology yes so atero kinakyagala nnyo kyansanyusa nnyo olw'ensonga nga bbiri course eyo najagala olw'ensonga nti nakitegeera nti ejja kumpa skills ezinsobozesa okusurvivinga mu bulamu bwa bulijjo yes so nti ng'ogyeko ebyokuyamba abantu but nange kennyini ejja kumpa skills ezinsobozesa okusurvivinga mu bulamu nga kikyentegeeza nti as a psychologist because nga psychologist to studying people's behavior and mind obwongo bw'abantu endowooza zaabwe n'enneeyisa kati kiba kitegeeza nti nze ng'omuntu agenda okusurvivinga mu bulamu bwange n'okubanga nina obukugu n'obukodyo obunsobozesa okutegeera Farida kiki kyandowooleza nga tannaba kukiteeka mu action so kati take an example mu gye ntambulira mu transportation owa bodaboda bw'anajja nga bamumpitidde nze nja mutestinga there and then nja mwasesinga kati omutestinga otya for example so kati ezo skills eŋŋamba psychology zaakuyambako so for example owa boda ajja kujja mugambe esebo gyebaliko nti kale amanyeko gwani gobulamu bukedde bulungi kati engeri gyananziramu
yejo okuntegeza kikyali because netaga netambula n'omuntu nga tujja kugatta emboozi era olwaleero kyenjogera munyonyole nti ngenda wa nga tuwuliziganya is my friend there and then kati n'olwaleero nnyini lwenjogera sipa asobola okunjulira amperekedde ku luguudo wabadde owa booda gwe tuyise najja ne mugamba sebo gye baliko n'asirika kati bw'asirise nga tosobola kwogera bye nagamba kati wenyemiriza kati mwenyemiriza mukugamba ogenda watoddamu nga bw'oba olina mukambwe weeraba already oyabadde amaze okundaga sigino nti tajja kufuuka mukwano gwange ate nga zenetaga omuntu gwe tunatuuka noga otuuse tunaateera nti ye anedda lindako bwe bityo nga tunyumya yes kati obagambirawo nti siraba gyendaga naye manyiire era nkugambirawo nti sebo nti nze ngenda ku Serena naye ngenda ku Serena ku NTV ono ntwala nti ye sente mmeka nti mutwalo nti bweguba mutwalo nenganga agamba nti tetuddamu kwogera nti tuddemu twogere osendeza mmeka nti kasanvu nti nina 5 tikali tugende so discussion yeyo neretawo intrapersonal communication interpersonal communication eyo enyambira ddala okumanya nti omuntu gwentambula naye mulungi era yo skill nyongero jjuwa bannanga bali abampuliriza nga olina obulemu eri very 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 important yes so of course nenjikola bulungi nnyo nenfuna second class upper nenfuuka omukugu mu nsonga z'obwongo nemba nti sobola okusolvinga conflicts zonna gye bayita conflict resolution nsobola okumotivatinga abantu through speaking kusomesa communication skills n'ebintu bingi nnyo nyini ddala bensobola okuba nti nkola n'okusomesa ng'ekisinga obukulu omulimu gwange omukulu gwa kupreventinga oba kuziyiza ndwadde za mitwe mental illness oba mental disorders nsobola okuba nga mpita ku radio oba ku TV nga nzija nensomesa ku nsonga za stress depression ensonga zonna schizophrenia and so forth n'ebintu mu society mu behaviors ebiyinza okuleeta omuntu manyi ffe tetubayita balalu ffe tubayita balwadde baffe yes ba clients okay kati ku university embeera yali etya era wayimba wabeera fuserebu bwekiba nti mu masomero gano gye wali performance gyeri tight nasobola okupenetrating ate ku university naddala makerere ewali platform buli omu okola ki okupractice nga kyasobola what you have to know era ali yampuliriza between 2013 ne 16 nkukakasa tewaliwo ragamuffin yali asinga Jan Lion ekyo bonna banjulira lwakubanga tebazaalawa nga bakanda omanyi nga wona okwata omuntu because kale wenategeera nti ku Lumumba waliyo performance nga ngamba Farida mperekeraako kati Farida wamperekerako kati tuka wali DJ nga omanyi kati no muzibe gwe baleesa agenda kola ki kuyimba ki naze muganda dda mukama wange ngotekako era galobendi zoggalawo walina ekiviiri yes definitely nalina ekiviiri because nalina trend yange ku university afro ba dreadlocks no yali afro nga kingi nga nkisaniza busanirize so throughout university life kati nga guy jukira wazzewo olwedde bano bakyali bange abakubwa abafuwa wali kati ye bambi DJ nga bamanya abayimbi ngaja mbanya mpemu akakisa performing eyoko nga azala gangena kwa ina kayimba kamu naye agenda okulaba ekiva ku stage ng'omuliro muzibu so that was a very big challenge oloyimba bubwo obeera okukola ya kamiliyoni 2000 manya we nayingira university we natandikira okurecordinga good music yennyini nakayimba akasooka bali bakayita abadigize kenatandika okurecord omwami gwe bayita John Maria yakandicodingira then ne disability kekaddako kenkugambye so ngakolera ddala music yennyini okuva mu Monster Studio then nenkola kala ke bayita gumboots kasinga bakamanyi kazanya mu audios mwami wano ku Fire Records gye nazikolera so ne music omulala mungi neza mwami Kiwa nankolera nezija nga nkola music gwamanga ekyenjawulo kye nabanga nakyo nga nkola music atali mu levels abantu zebasuubira nti upcoming olina okubanga okolera mu studio because the latest song nagikoleddwa mwami Nesim Nesim Pan Production yes suukoleki olwo wamala n'okifuniramu ddala sente oba wayiiyanga ne weeteekamu kubanga ekirooto wali okimanyi kakati nze ideally nakkiririzanga nnyo mu practice so nemanya nti eno platform gye nfunye ku university ya practice so nino gikozesanga kati bwe nakolanga akayimba of course good enough producers bambi tebambeereranga babi bwe nakolanga akayimba nga kati kubanga mu Livingstone gye nasulanga holo y'abajente ngamba abakyali bange naye akayimba wano wait nga bansondedde nga nnumba wa ku studio nga studio njogera naye muteye mukwano nawe zino ki bwe ziti nga bankolera oluusi nga nsasula mpola
kati oluusi mu performance ezimu ngera tolema kufunayo kofunyeeyo nozza mu business bwotyo so kati paka wenaba nti nasobola okuba nti mala university nenga nti basi kati nsobodde okibalansinga academically ne talent yange nensobola okiwangula oba oliawo omulala gwe kiyinza okulema kati ye time ya ku practice ya kubeera mu practice as a professional musician and as a professional psychologist. Okay. Yes. Tugenda kudda mulimo ogusembayo bwe tukomawo wanoonyaako ku mirimu. Kituufu. Okay. Tobaawo tulina Issa Kajiri. Tuli mu kitundu kyaffe ekisembayo ndine Issa Kajiri, very interesting man who lost his sight at an early age but he has survived life. I mean, through life Ngata has so many challenges. He makes life what he wants it to be. Yes, Issa, wanoonya ku mirimu tewatawaana abalina obulemu nga batera basosola. Yeah, mu professional life yange ku both sides yes emirimu nginoonyezaako era ali eyawuliriza nkyaginoonyaako because nze si giving up paka enkomerero yakyetuuse. Yes, naye oli mutuufu nnyo emirundi 10 ku 100 nti prejudice oba okusosola kukyalimu mu society yaffe. Yes, sensitization oba okutegeeza abantu nti naffe tusobola gyekiri. So challenge ekyali nti abantu bakebeza maaso. Ojja kutuuka mu ofisi y'omuntu atunule butunuzaga ono gwe balesi bakutteko already akole conclusion naye nga tamanyi kiki kiri mu bwongo. Ate olusi as a psychologist simunenya because entegeera ye eri conclusively made up of physical appearance. Tiyajja kutunulya butunulizi a concluding ne internal mind ekiri ate nga kikyamu. So ekyo kyo kintuuseeko emirundi mingi kubanga offices nyingi zenkonkonye naye oba oli awo nze okusobola okukitegeera ekyo detective ability yange yenyambako okumanya nti ono okusinza ku response gyampadde alaika ya concluding iddewo nti sisobola. Yes, irrespective of okuba nti other factors sigala constant ntajja kugamba nti already tuli fuulu already kino nakiri naye mulimu oli ajja okubuuza kakati gwe ate research onoomukola otya kakati ate gwe atalaba onootambula otya nakulaga nti already atidde ekyokutransportinga atidde ensonga ezikwatagana n'okumanaginga. So anatakuwa olusi time kumwe-explain na kumulaga nti ebyo byoyogerako nze mbirowoozaako bwenti naye n'amaliza nga nti kisoboka. So ekyo kituufu nnyo nkonkonye wangi ne bagaana even if neweziba interviews ng'eno gye ndiko kivula bankwebaza Madam Farida ne mukwano gwange Becky ne NTV yonna nga management nti mustandinze unique mu bantu abo benkonkonyeko bolo yawo nga mbasaba interviews ezifaanaganako nga zino. Nadala walingo promoting a music. Definitely. Nadala nga promoting a music wange. Of course, when it comes to music, nga nkugambye. Olejja kujja omugambe nti sebo ndi muyimbi. Agaye nti ne tola boyimba otya. Already era kubuuza ekibuuzo nti woyimba nyimba kikaaki nga kyagezaako kutegeeza nti expectations ene nyimba zoyimba eri ku low era jagamba nyimba zote tuzikuba ezo zirabika gwe zoyimba. So just not until wasumululira tune nawuliza nti Omusajja Jan Lion no mwali. So omusajja Jan Lion mulala nnyo. So ekyo kyo nkisanze nnyo nnyini ddala. Naye ate boli awo ne nnyongera okwebaza abo abagezaako okustandinga out okuba nti bo tebandaze nkola eyo kiwa ekifaananyi ekirungi oli ali eyo awulirize yandikikoze. So because yes waliwo mikwano gyange abagezaako okumbererawo mu eri eyo. So mukulu Nicholas awo DJ Wilbur mukulu Niki mwami JP. So wekanga nti bo bakulaga nti fetukiririza mu busobozi not mu ability. Yes, si mu ndabikayo abo gye bali abato naye ate nekiri gye bali abagamba nti tojja kusobola olw'endabikayo nga takuwadde ability try your day. So yes, naye ate of course mulimu abantu mwattu Katonda byakolanga bo enzikiriza yaabwe bakkiriza right away from zero. Mami David Nsubu Ronnie Smiles bakulaga nti Jan Lion osobola, and that is very, very, very encouraging. Yes. Okay. So what psychologist wekozesa watandikawo gundi eyo? Yes. Ojanjaba abantu. What psychologist operation yange ebadde bweti. Nalinako ka contract ebutabika nga nkola mu children's mental health department. Era team yonna njitumiddeko awo ya Dr. Naku. But contract negwako then nemberako ne indefinite contract erienda Naguru Referral Hospital Psychiatry Department nga tudiringa nnyo machine ba teenagers. Mchala Dr.
Janet ne mwami Samwa Naguru referral yeriwe Naguru referral haba bagita yaba China yes Chinese hospital yes so bamwe bakola ki bwe baliyita sawo mu psychiatry department ya mu children's sorry mu teenagers department yes but ideally mbadde ne kirowoozo oboli awo ali yampuliriza nandaba nga njagala kutandika operation eyange nganze olw'ensonga nti nze natunuulira nti bw'okusigala ensonga yaffe ya mental health erinyo outdoor ate abantu batyo gikola ki okubeera associated with it abantu batyo okubeera associated n'ensonga z'emitwe ate at the same time abantu abamu tebamanyi nti what they are doing bisobola baviirako okulwala emitwe so kati nze nendowooza nti yes hospital is good but I think ku secondary level naye preventionally kiba kitagisa no bantu ojja ku society mu public yes no balaga nti owaayi kino na kino kisoboka okuviirako kino nga medical ba physical doctor wajja n'akugamba nti bw'oleka ebikebe byatise bw'oleka bush area ojja kufuna ensiri ezireeta emusujja kati naffe nze kyenjagala okutandika okukola nti nga nfuna platform ku media nenzija n'ensomesa ku issues ng'ezo which at the same time media ebempagidde ng'omuntu nti of course basobola bimalayo but client ajja kunkubira muyambe mukoleko on a private basis nabwe kityo mba nfunamu ng'omuntu for my survival at the same time nga nyamba ne public on an extensive level. Okay, so for right now oli Naguru? Yes, for right now ndi Naguru naye nga we moving a plan yange eyo for a mental health mobile clinic. All right. Yes. Well, we wish you the best. Nenga survival mara kwotya mu byo okutambula mu kibuga evo bera n'omuntu. Yeah, that's a very good question. Yes, isa ngawe nkulaze jani yange sibera na muntu unless otherwise nga kyetagisiza maybe nga ekiro tugeze movement zange za kiro ngenda ku performance olumu tero kubera n'omuntu for security purposes. Naye broad daylight sitambula na muntu one costs zibere expensive ekyokubiri I believe in myself ndi nsobola na confidence and self esteem. What I only do nga when nakugambye kufuna map kufuna description kufuna information ya kifo gye ngenda bwe malo gifuna ekyo kimmala bumaze okuba nti nsobola okumeka my own movement naye nga kyoyogedde kituufu waliyo bannaffe abatasobola ate ekyo kikyamu nnyo oba oli eyo omuziba mpuliriza yenna ndaba kiba kikyamu nnyo gwe okwemanyiza okutambula n'abantu because mukwano gwe muganda w'oyo akutambuza akula nga naye bw'okula ajja getting responsibilities ate onyiige ng'omukubidde nti jangu mperekerwa akole ki onyiige which is just because you are preparing so kiba kirungi ne weeyigiriza okuba nti osobola okutambula wekka ng'oyiga obukodyo obw'okwogera ne ba transporters yes n'oyiga obukodyo obw'okutegeera ssente zo so otya ba transporters bano bw'obalaga nti oli opportunity gye bali ojja kugwako opportunity akozese otya kastojja n'olaga transporter tugeze wa taxi nti oli mikono gye nti kano kammeka kano kammeka it's okay obanga olina skill behind you nga wengenda okwogera naye waliwo oli alaga transporter nti ndi mikono gye okugeza nze gye ngenda simanyiiyo ate kakati nyambaako ebyo no please transporter mulage nti oli confident enough osobola okwogera era tumulaga nti mutya mutya mulage nti oli up to date kyagezaako okugero kimanyi. Okay, essential zaulot kakati when it comes to money of course coins ziri obvious nti tu detecting oba tu studying shape yazo texture yazo but you realize nti of course ekinusu ekyebitaano mu size kinene mu size kinzo kuba yes kiri thika ne mu weight kizito kati ekyo nakyo tukifollowinga no paka kugundi ku 10 no mayate 10 kitono na yate obuli okifanagana mu neki n'ekyebitaano wano ku ages so kati tufuna engeri gye tubyawulamu mu ngeri eyo but when it comes to money to notes sorry wekiba nti sisobola kwawula noti yange ya 5,000 12 olw'ensonga nti obodi awo Ugandan government ekyali mu nteekateeka bwe ndowooza catering for persons with disability naddala bamuzibe okuba nti bayiye engeri gye bakikolamu for our touching ability but currently skill gye nkozesa nze ng'omuntu n'omulala asobola gigabanako nsooka bwe mba nva waka manya ssente zange zenkola ki abewaka ze nninamu okyaliyo wajja gye kireka yes definitely nkyali waawo
but even if wonna wemba nvudde noyemba nga tugeze nva wano nsobola okubuuza Becky oba Farida nti zino sente meka zino numuli nti bwe ziti ezo nenziteeka mu separate place nemanya nti olugendo zintwala zino eyemu eyokubiri bw'obanga tomanyi sente zoyinamu ate era nga tolina wakubuuza osobola okukozesa the available technique yeriwa owa transport owa bodaboda wakutwala tuuka gy'otuuse make sure wakutadde waliwo omuntu gwatamanyi naye nga tomukola ki tomumanyi tugeze afande ng'oyo ntuuse wano ku Serena oba omuntu yenna. But how do you make sure? Ekyo kyangu. How do I make sure? Mpulira, I hear, my ears are sharp. Nze just mpulira buwulizi nti wano wendi waliwo omuntu sina kindi ne muyita ne mubuuzaako awo kumbe nze ng'ekigendererwa ngezawo okuteekawo mbeera ya kujjayo sente zange kuziwona. So era bwentyo nezijjayo sente zange nembuuza wa boda zino mmeka nga noli alaba jukira the psychology in that nti ono wa boda n'ono tebamanyiganye therefore tubasobola communicatinga kati nemba nti eyo chance skill ngikozesa. Eyokusatu tosasulanga sente wa transport alina nga tannakutuusa gy'olaga nga tolaba. Olw'ensonga nti batransporters bano tebamanyi bw'omala omuwa sente akuggyako ebirowoozo nga wamugambye ogenda wano. Ekyokubiri bamanyi okwefuula eyo mukubo nti ate ffe tukoma wano naye bw'oba tomuwadde sente ajja kufaako ajaga ate gwe nga tonna percent nomugaa konze sebo nze siraba nagambye aba alina okuyamba mbulire because tonnamukola ki tonnazimbako okuvaamu yes okuba kuyitira boda n'agikuyitira kubanga alina kyakweguyako sente ze yes. So then lastly technique eyinza okuba nga esembayo eno eyinza okuba technical bw'obeera ne transporter yenna nga tewali muntu yenna ali awo kakati ojja kujjayo sente zo ogambe transporter sebo kwati jukira transporter yagambye olugendo lwa 15 naye nga gwe mu nsawo eno eya left oyinamu 2,000 ze weerabidde ojjeyo 2,000 oziwe transport oyo omugambe sebo kwati jukira olugendo lwaki lwa 5 kakati transport ono mbuli ngeri yonna nga tuyagala mu communicating amulaga nti odependinga ku ye ajaga yi muzeyi nga twagambye 5 ate mbadde 2 ko gwe kale ngojje yes yes ate wogira n'omuwa omutwalo olabe kyagamba era omutega kati mu buli ngeri yonna ojjayo omutwalo ate nga gwe tomulaga nti omubuuze ezo mmeka gwe jjayo omutwalo muwe mu buli ngeri yonna ajja kukuwa balance wo kati balance y'omutegeero otya kati balance wayinza okuwa ekyebbiri ng'osuubira 5 back kati balance embeera gy'otaddewo environment gy'okuliyetinze kiki nagambye environment gy'okuliyetinze ye gy'okusiginalinga obwongo bwono nti oyo muwe balance mutono kati bwenkuterawo environment efaanaganako bwetyo nyiza okugite because now alaba Madam Farida osobola okukwata sente n'oziwa omuntu nga teziwera ng'ompadde kiki kiba kitegeeza kisobola okukolebwa omuntu alaba kati jjukira nze engeri gyembeeramu oli tamanya nti siraba ebiseera ebisinga kati ono wa boda ajja kusigala looza nja zitegeera because namuwadde zino muzeeyi ng'ompadde ki nemwaziri then nampa balance kati mbuli ngeri yonna nze mba sure nti ajja kumpa balance ki oyo kati naye ate kyoba tokisobola make sure okozesa kiri kyenkugambye nti omuntu omuwe sente nga waliwo omuntu gwe batamanyiganye. Kati bw'ogendanga mu supermarket for example no shopping ebintu nga biwerako n'ojjayo n'owa ani akuyambako ku bya change kati ku supermarket definitely ogombe balina okubanga bakola kubanga supermarket nze watayidu bwe ngenda ku supermarket nga ngamba nti njagala ani agenda okunyambako wano nze siraba nti nze ng'oli avaayo nga ntambuza nti njagala kino olumala tudda wano ku counter kwensasulira ate counter tabeerawo yekka kati mulingene ku counter mulina okumpa change omutuufu ebintu ebikuguseemu ate bwe kituuka ku ssimu yes technique ki gy'okozesa ku ssimu bwe kituuka ku ssimu ekisookera ddala waliwo bumapeesa bwe natandikirako of course g'omuntu yenna omuntu omuzibe atalaba ayiga keyboard namanya nti 0 gundi hash star 0 biki 1 2 3 kati wamala okuyiga ebyo then of course n'okureceiving akabatala akareceiving ng'obimasalinga mutwe because jukira mashini yaffe gye tukozesa okuwandiika naye tuyiga buyizi keyboard n'ogimasalinga mutwe nga typewriter era mugiga buyizi keyboard kakati ekyo nakyo kibeeraawo kati ate smartphone Madam Farida smartphone yo sisobola gikozesa lwaki teri mu ddoboozi likola ki gyogera teri mu touchpad eyogera naye senga ogiteekamu oba ebeera install mba nsobola okukola ki
okugikozesa bulungi nnyo because ebempa feedback. So okugeza esimu yange eno mba nsobola okukola buli kimu, WhatsApp ngenda, Facebook ngenda, manya ngenda kubanga eyogera. So bwe mba njagala okuteeka an example okutayipinga erinnya tugeze Farida, nsobola just okugigulawo bwe nti ne ogirokinga. Yes, no sigirokinga just yo yennyini yejjako screen. Yongako kudobo simply. Double tap to activate. Media volume controls shown. Ndoza uli oluzungu lwefuwa kati bwe batamanyi luzungu togeza batu ng'olumizi nga tuwasoma eno tolowooza. Yeso gyemu ku advantages abazadde okuba nti mutwala abaana bazibe bakole ki basome because bagina mikisa bajja gimisinga egy'okubeera connected to the world. Teri muzungu agenda kukuteramu Luganda. Era ennimi ezirimuno ziri international, luzungu ezo zi Germany zi French ze zirimu kati oteekamu ky'osobola. So kakati wano tujja kugamba for example yagenda wano ku home. Back button. Home button. Olunoonya ki? Messaging. Kakati okugeza bwe mba noonya messaging wano messaging yino messaging nengenda mu messages nemanya Madam Farida yansindikidde ka message ki. Unlabeled button. Olomba nakugambye nti nkusindikidde. Newootangamba 10,000 Ugandan shillings with agent ID 10 kakati wano take an example ensomera buli kimu kati wanengamba nti Brenda Owejjeza yangambye good morning dear because ebinsomedde ndozo kiraba. Brenda Jeza. Airtel Uganda yagambye. Airtel Uganda yangambye nti Airtel Money 5958 cash deposit of 10,000 Ugandan shillings. Yes, kakati Airtel Uganda ngamba nti waliwo eyansindikidde. So kati kiba kitegeeza nti mu buli ngeri yonna ali eyatuwuliriza oba atulaba eno essimu toyinza gikozesa nga tomanyi luzungu ekyo kimu kyokka ate kati gwe bw'oba olaba eyinza okusumbuwamu because kati gwe ne bwengikuwa enema nizo typing erinnya lyange erinnya ngenda typing kati gwe gigezeeko awo labe anti nze mbiraba typing erinnya lyange. So kati for example bwe mba typing erinnya lyo just ngenda mu phone wano obeerako ku WhatsApp mbeererako ddala. Search contacts. Ningenda mu search contacts. Delete. Keyboard ogimanyi. Wadde nkozesa mukono bangi manyi ngibaza. Delete R O delete I. Kati wano just nze bwe nkola bwenti already wemba ninamu Farida emuleeta because kati wano nendaga Faridi nendaga Farida Mpagi Farida Mpererwe. So kati kiba kitegeeza nti bwe mba ninamu erinnya lyo definitely gonna egasoma agakola ki agagwa mu kowe paka kwentuuka ku ki bwe njagala bwe mba nga siyise mu shortcut. Kati bwe mba okugeza ogendako ku WhatsApp nsobola just kuba mbadde njigaddewo accept home screen 1 of 4 noggulawo kati agamanya ani agakuteeramu ganamanya nze ngeetera ngenda ali mu contacts ningamba add to contacts ngenda ali ku tuki ku name ate ako ka software kakati ka software kano kajjira mu masimu ganaga Infinix naye kaba so hidden in that bobanga kati gwe ngalaba tokeetaaga era tojja bifaako kati of course nga muzibe mu ngeri yonna ino kanonyayo. So nti buli simu mwekali because waliwo balina amasimu nga ayinza ogamba nti neyange eyogera naye waliwo software waga amasimu amalala nga tasobola kusitula buzito bwa information yonna ng'eno simu weekola ki ng'ono software bwakola kati ono yali very efficient so far era bamukola specifically for abali visually impaired. Yes, of course yo jakyogera bwotyo kubanga kati gwalaba oyinza obutakukola ki obutamwetaaga obutamuteekamu naye nga naye bw'oba oyagadde n'obuyigiriza okuba nti owulira buwulizi era omuteekamu. Kaakati wano zino apps mba nziguddewo then ngenda mu WhatsApp nenjiggulawo. Oyina speed gy'okosa nze nange mbiraba n'esibiteke
Sibitegeera. Joseph Mayanja added a new photo. kati eri mukungamba nti ku Facebook Facebook camera Joseph showing Mayanja Jackie yayongeddeko added a new this good photo Ekifaananyi. yes TMDH eri mukunsomera already byembadde TMDH simanye one. bya Facebook TMDH. kati njagala kulaba wano Chats. Camera. More options. Search. search Search. Edit box. let's Delete. use N G. no Delete. T. T. Switch. Search. then netunoonya wano Kati onoonya ki? Chats. Nina- Enlist. Betty NTV. July mbadde 12, noonya 2019. Betty producer waffe nti you realize ogenda kulaba nti kulede communication whether ku WhatsApp bangifuna Type of- Kati ne post ku Facebook ozisoma. Pause. yes olaba dwezi already ebadde yancommunicate kati mu voice note one already mba Ye mugenzeeko teyakutawanye na texting. so tera ate ne bwoba nga textinze era information mba nsobola okugifuna lwakuba obuzibu wa texting nti nga omanyi bannaffe nti mwe mba muwandiika mukosa nnyo short hand kaakati esimu eno engeri gyeri nti eyogera mu luzungu oli ajja kutypinga short hand y'oluganda esimu ereme binsomera bulungi ebisome nga sibitegedde okitegeera era nsigale nga nagamba muntu nti onosooka onsomye yawandiise biki kubanga esimu engeri gyebisome mu luganda nga tobikoze eki tobitegedde so but at least nokozesa short hand mu luzungu wakiredaawo nsobola obifiguringa out Okay. so Obulamu obugonzeza. yeah of course ekyo WhatsApp. era kiri kiddayo ku kiri nti siwagira muntu n'omu yenna ali eyo awuliriza agamba nti mwana wange talaba alina obulemu biki bikika mukweke please mujjeyo out of the mujjeyo mu nyumba mutwale ku ssomero asome because mu buli ngeri yonna nga wegambe tosobola kukozesa simu eno nga tokoze eki ng'oli muzibu ate nga tosomye never era kiba kitegeeza ojja kuba behind the wall. Okay, o interactingako ne bazibe banno eyo. Of course yes ekyo nkikolera ddala nnyo through different platforms nze ng'omuntu face to face format mba meetinga on individual basis nga mpita mu kyetuta individual therapy but at the same time ne group therapy mmanyo ba meetinga mu masomero School for the Blind St. Francis olumu tugenda yoko wanayiga ngese masomero ag'enjawulo oba oli awo mu bitongole ebinjawulo yunabwawo ne tumeetinga ne tuwayamu n'obawa ku current information eriwo also through media buliwemba ku media siyinza butakola ki butasendinga message eri attached on that note so mu buli ngeri yonna mba nina okuba nti communicatinga nabo ate era nga nkya communicatingira nabo ddala ali eyo asobola okuba nga atunoonyaako nga tunabawo amasimu kulaba nti kitwongera okuba nti tukikolera ddala. Wow. Kiki kyosinga okwetaaga kati? Kyensinga okwetaaga kati neetaaga buwagizi Music. Yes, neetaaga buwagizi neetaaga buyambi kati obuwagizi mbwetaaga mu music n'ate si mu music mwokka ne mu mulimu gwange kati mu music njagala ali eyo atuwuliriza oba nsaba ali eyo atuwuliriza era atulaba onyambeko ompagire ng'opushinga music wange ng'osaba music wange ku mikutu egy'enjawulo. Kakendeeza eddobooza. Yes, sorry. +256 Gaza 4 like #TMT Uganda flying money $note euro note button. Waliwo no nakkubira. Back button. Home button. So kanjije eno ku WhatsApp then sobola ogikendeeza. Back button. Home screen. Yes. Okay. So mbadde ngezaako kugamba nti musically nsaba kumpagira nga munoonya ku music wange wonna waali kubanga music wange waali wonna ngezaako mutambuza then oba oli awo yenna ali eyo well-wisher videos tuzeetaaga weetaaga ozisigale ng'ondabako mu kifaananyi naye sobodde okufraising up some money for audios but videos badde tikyakoze eki zikyaganye oba oli awo lwakuba nti mbadde sinnafuna nyambako oba oli awo mbadde era sinnafuna mirimu musically nti ali eyo mpa omulimu totya janline asobola okuyimba naye nga batera okuwa concerts. Yes of course mbadde sinnafuna nga we nagambye kiri confidence abantu balowooza ki tosobola yes naye nga ali andaba Ogenda basampolinga mu bati. yes ali andaba gwe kakasa nti nsobola oba mukolo ki mpita mpa omulimu nsobola okuba nti neebeezaawo kyokka ate nsobola okuba nti nyongera okuba nti mbaako kyenkola n'okuyamba bannange because jjukira gwe bw'oyamba nze it's a platform eri abalala so then professional nga ku by'omulimu of course yenna ali eyo nga oyina ensonga ekwatagana ne ensonga z'emitwe oba oyina some confusion oyina obutakkaanya mu maka family issues marital issues
osobola okuba nti naawe onoonyaako noba mupagira mu ange eyo. Marital issues obitegeera nnyo. Marital issues mbitegeera nnyo because byemu ku skills gye mala emyezi ena nga nconsuminga ku university yes so mbitegeera nnyo. One would ask nti mufumbo nti no. See out of experience. See out of experience. Anti experience eyinza okumatalinga. See out of personal experience. But eyinza okuba out of professional work experience nti meetings ekabafumbo bentabaganyiza. Yes as a professional. So oyina embeera yali ekutuseko olutugenda. Yes. Eyakutuukako nekunyigiriza nnyo n'otuuka n'okulowooza mukama lwaki ndi bwe nti. Definitely yes. Ekyo toyinza kyomiitinga kubanga oluvannyuma lwe nategeera nti obuzibe it would not be the best side of my life. Yes because nga wegamba edda wenali muto nga tisoke kati but binagenda nga nkula tegeza kino kizibu ddala kati awo nasobola okutegeera nti lwakinze. Yes nga maze okutegeera nti kiki kizibu. Nevertheless denial negenda nga declining bwete vaawo nenzikira mu acceptance nimanya nti a life must go on. Yes naye nga ekyo kituufu nnyo nnyo nnyini ddala. Yes so possibly nekirala ekiyinza okusimbayo ku bintu byensaba nti yenna ali eyo watulaba wa media wa radio TV temungoba mbetaaga promoting music wange kyokka mbetaaga n'okumpa platform okuba nti nsobola okuyitako n'ennyamba public nange okweyambaza n'individual. Yes Wow tulowooza nti bawulidde so ogenda tukubamu akapera. Yes right kalibwako mu buyimba bwonna bwonna gwoba owandikira. Nze nanze zewandiikira era zivalinga mu stories ezenjawulo naye nga zonna nze nzewandiikira. Because wagambye Jan Lyon the music consultant. Judge and not. Then the literally informed artist now. Literally informed artist now. A present continuous now. Lion with an A. Lion with an A. Okay. Yes. Kale Jan, thank you for sharing your story with us. I'm so glad okubeera nga nkyazibwa ku show esinga obunene nnyo nnyini ddala. Tojubisa? No si kujubisa because ne bwojubisa ekituufu kibeera okay. Kiba bad okujubisa ekifu. Yes so maybe simanyi oba kano kenyina akakisa kemba nkozesa okutumirako ku bantu nga batumire ng'osookera ne jjajja ekireka. Kati nga w'olimaze the media civil echo. Okay. Yes jjajja wange omulungi bajjajja bange abalungi because bali babiri omulongo yeye babirye nkutumiddeko nnyo nnyini ddala. Jjajja wange Joelia namugambe nkutumiddeko nnyo nnyini ddala mukama abongeze ebirungi n'emikisa. Kwessa ne Ronnie Smiles oyo kyali wange yabeererawo ambeererawo ng'amaaso gange again. Selector Dumba awo koteka mikwano gyange Amanda mulimu mikwano gyange gwogamba nti nice nayo ka transport nagati aka transport kako. Yes Amanda Honorable Evelyn abempererwe mu namba tumidde omukadde namusisi mu namba tumidde wanabe kyebando ogambe wakayimba kakasembyewo akakoledde wanne omwami ne simu oyo mwami bakayita emu. Okay oza batwa akadongo talina video nga bwakugambye agenda tuyimbiramu emu. Yes, I think we're not going to Bakaitemu. Yes, Bakaitemu. Oyakala gabana me namba. Zenne gomba nyunga ndi mto entebe dadi kwatula nemmere mami jaleta neriyo di dadi lyanaba nalowooza ko nti guba mululu mbutagaliza kuyita obukodo nga ne bw'ozirika mami takombya akuwoleza kimu bintu bya dadi ambalwategedde kyebakeya mami gyawa dadi saala n'ensabirawo mukomazanya nukuza farido wakabiri tusazeyo tuberemu emu yoka emu emu yoka emu emu yoka emu let's go tusazeyo tuberemu emu yoka emu emu yoka emu emu yoka emu kyesaba mbeeromu omuyeka omu Hoiro yange yomu kesi yange yomu koti yange yomu lawyer wange womu jaji wange womu rizoni yange yomu kale isa yono nze njirina emibuwa gyono nze kwinsula ekitabo kyono nze kyensoma ekini kyanamanyi tugenda kweyongerayo nga tuvudde ku kamera naye Mbadde nsaba obawe ennamba yo. Oh yes, olwakadde
enamba yange eri 0701 4619 4619 88 88 tujiddamu eri ne ku WhatsApp 0701 4619 88 maybe aba MTN muli ku 0785 1630 1630 24 0785 1630 24 kanji batandise okukubira omanyi mulina nnyo akajanja kale 0701 46 1988. He needs a lot of your support in whatever form you can. Okusinzira ku mulanga gwakubye abali ku MTN ali ku 0785 1630 24. Njiddamu ogusembayo Airtel eri 7 0M 46 19 88 MTN 785 16 abiri munya. Thank you for being a part of the show. Isa Kajiri was very, very inspiring, at least for me. I'm sure for you too. I'll see you again tomorrow. God bless you. Have a beautiful week.